mwenna mukulike ennyo omwaka gwe tusudde emabega n'ekyasaamu tuyise ekiwanvu abasobodde okumalako ebisiriko bibadde mu bingi ensi ezeeyuugayuuga naye ffe ne tunywera twerippye ne tumalako abaagalwa abafudde nno bangi abagenze ekaganga tutunudde ne mu ntaana nkumu zitukobye ebiwoolwe musise naye anyenyezza ensi eno n'amaanyi amazibu ng'ate n'entalo nazo zitadde okwo tuyise nno wazibu nnyo sematalo omukyasa ekyo bingi nnyo bye tuyigamu tyensi eneeweesezza emmundu ez'amaanyi enzite nnyo Amerika eyiseemu yengagga superpower esinga era yeefuga aboogera eddoboozi tebeera yafukuma Afirika eyiseemu tefunye nnyo kusuubira olw'amabanja agagituuse mu bulago n'obwavu obwerimu endwadde ezisituka mu omwaka zisukka ekinaana buli naayiseewo ewabi watyo binkulisa okkiriza mwenna mukulike ennyo omwaka gwe tusudde emabega n'ekyasaamu tuyise ekiwanvu abasobodde okumalako ebisiriko bibadde mu bingi ensi ezeeyuugayuuga naye ffe ne tunywera tweridde ne tumalako akakayimba kaali kannyumira kaagala mbakakaseerero nti nazze kuulema abataayi mwangu wenzijjudde kiri owayenze kennyini abatadde ku mugengo olwaleero b'embaga sobongo nti kano omukiisa gwe nfunye okuwudda nga nzikuubira enduulu gunnyumbidde nange lwali lutambula bwe lutyo lulungi lwakuba eddoboozi lyakiryowa yateeka ekiraamo kye yayimbawo bw'ati muwunzikanga maggwa kasanda okukyamira emyanzi eyo yewaffe nanti era eyo gye naganzika oluwanga lwa kitange George William Kayonjo lwafa ennyimba zange muzisuuza ngako ziba beesebeeseeko mu masanja ku olwo abaana bange mubakuuma bulungi nga nze bwe munkumye alonze ensiimye tutambwe etyo kale eddoboozi ly'engeri gye lyali erirungi ennyo ennyo yali ayimba kodi n'azimalayo kiryowa yali awanika waggulu bw'ati kati nze sisobola kumugoba kano ke kaseera k'okujja okubeebaza mwebale kuba mmwe mujja mumpaniirira nengwa mu kite kino ne mmanyibwa tenkumu gye mpita abo jambo buweze nasima musingi ku luli ku by'okusaaga awo nga nkula akateepu ku luli nja kusanyusa nnyo mukulu lwe nnajjanga eno n'erero nze nkusanyuse ndikiryowa muntu osebo nga nvudde kasande eri yennyini agaba amawulire asomesa abantu be n'onyumirwa teera n'oyiga itaabo naabo bw'olaba ebbali mwe nambagatte wano n'amatu omugantike kale njoke mbawo akaboozi ku luno ebyaleero bimanyi ebyaleero nali ate byawufu bwe bityo oluyimba lw'olusingo namwandu w'embaale si lwero namwandu w'embaale ekitundu ekyokubiri n'akitandika agamba luno lwe nnava wano nga mbala siringisi zaagaana okummala bintu bye nnasuubira ne nanuulamu ku bigere ne ndaga embaale bagula abali nasanyuka wabula ku bagula enkumu magiramu ekiwala ekyakuza effiga konze n'ebinene ebyo bye njagala ne ŋŋamba yalabbi nekino tujja kutoloba yaluyimba nga n'atematema bw'ati nakkirira mpola yali ayimba bulungi ate ng'atendeka bulungi kiryowa toofa ye yatendeka Musisi Joseph senior pilot nze muyita senior pilot eyayimba Namayanja Agnes Namayanja Agnes mumuveeka bamusumbuwa yasazeewo kennyini nga nze bwe tulina okuba bwe kiba kyekiseera mu butuufu oba kufa tufe sekiriba kya ttaka mpawo atali kyambala kale nali ŋŋaanyimbwa abakazi siribaddira atannafa nnyabo kirabye teyeevuma ggwanga nze nali mmatidde maama Keeti bye yankola ne maanya abakazi bonna bali mu guleedi emu sitaani waffujjo nazzeemu ate okupepeya Namayanja Agnes yantambuza akannagi Namayanja Agnes mukwano nsaba onsaasire motoka yo ngivuga ekuba nze senior pilot si buli gw'osanga nti agimanyi y'omuwavuge bajja kugomeza boneti eyo obulagula ne paakingi maama awo ogisuza nawo siweesiga bajja yiwamu omunnyo nga siriiwo yingeni ekube laba nze bwenva eno nga simanyi maama nenvuga ng'ate seesiba nkoba okimanyi nze lwemba muyo tunula bwe ntuuka ku lusozi yingini ekube laba akisidenti maama musaasire maama musaasire ali omu yekka omwana agwayina ku nsi kati ebidongono bitubonyaabonyeza era abategeka ebivulu mwegendereza okutimba abayimbi nga temumaze kukkaanya nabo
kujja kufuna ebizibu bingi. Omusajja yatujja wano olulala yali Christmas. Omusajja oyo yeyita Cobra. Oba DJ Cobra oba biki oba DJ Cobra. Yeyita Cobra manyi kola Cobra. So wakiwalaata nezino enviri ezasigalako ajja nazisiiga nezifuuka myufu. Ng'ezagudde akisikateero. Kakati omusajja ambuukinga. Ngampa sente zange ze twalagana nga nkutwala eri Mbalala ng'oyisiza ekaberebere. Eyo gyatutwala yatimbye Gerald Kiweewa. Gerald Kiweewa ebiseera ebyo ayokya. Alina empale ye egudde. Muliro gwennyini ogubumbujja. Nga yatimbye Stabwa Natoolo. Tujanjawaza yali yakakubwa n'oli wa mukisa ebiseera ebyo. Yatimbye omulala yatimbye abayimbi abamaanyi basatu. N'ateekako Sweet Daddy nanga ku posta ndi kulayini eddako. Naye nga abasatu be yatimbye talinaako yadde omulala. Ng'atuteeka mu mmotoka nagenda Sibanja. Bwatuka ekyengera kutoota nkubira ng'ajja tugende enzija. Tula mu mmotoka konze balance. Nja mukuweera erikonze okuva ekyengera wano nvaawo Sibanja. Guboloza nsaaga vuga mmotoka y'okola ki? Siiva wano nga nkubanya ntuuka eri nzemu ABCD. Teeka wano balance wange nze tusimbule ebbaga yange yiino. Ng'ateekawo sente zange. Mmotoka edduka tuuto Mbalala. Twayingira Mbalala ssaawa nga 8 ogw'ekiro. Tulinnya etwongerayo tuuto ndaba simanyi Nyamitanga, Kaberebere, simanyi tugenze bayitayo ba ku 15 ba ku 20. Eyo ab'Embalala mumanyiyo. Kaakati tubeetuuka okwo nalabira nti abantu beeri kiseera ekyo baali babisi. Kwanza binatuuka nabeera nga nyambadde ttayi nsibye ttayi naye ng'abantu n'emisana bakutunula bati ne bakwetegereza tunuga yambadde ttayi. Tebalabanga ku muntu yambadde ttayi misana. Baba bamanyi ttayi basambalira ku mikolo. Kati nga ndi wanjawulo mu kitundu muli kati okuyimba kutuuka. So yali muholoolo ng'eri mu kalina waggulu. Kati oyo yantwala ng'ama nkubuulire nti ekyamazima Gerald Kiweewa simulina. Kubanga nze namanya toyinza kujja Gerald Kiweewa ku bivulu biri eno omutwalo eyo. Asobola okugatta sho 10 oba 8. Kuba omutwalo ku sheemu eri. Nafuna sente ze. Kati ng'angamba abantu bali tebaliwo naye gwe kyolina okulaga ogenda okuggala sho. Kati fe amala okuyimba yayingira ebitooke. Tugenda kukwata mu bitooke sayidi eri. Nti kati omala okuyimba yiiya ngeri gy'ova ku stage. Yiiya ngeri gy'ovaawa ku stage. Nenya stage mu kalina. Abanyankola abali wansi we bali n'emiggo gyabwe nti babeera n'emiggo. Kaakati ntandi nga nkuba oluyimba olusoose nkuba olwokubiri nkuba olwokusatu njiya akabadde akanzija ku stage. Kuba olwokubiri nkuba olwokusatu naye bandaze dda ku mitooke bakoze eki? Walina okuyita. Ndiwo bwogu bonna bamaze okuyingira ebitooke olusuku. Bo bakuŋŋaanyiza. Kati Katonda najja nnyamba ne zireeta emmotoka wansi. Ne mbagamba bana ekyembayimbidde kimalo ndi munyimba nga 9. Ne wakati mu ndulu banyumirwa baseka. Ne mbaga olw'okuba nti sheeno sizaze gikuba omweno sironki yange. Gerald Kiweewa waali na Stabwa Natoolo mwali naye ndowooza emmotoka gye nnengera wansi. Y'omu ku abo. Kati noonya ennyimba za Natoolo beza Kiweewa giro sampulingamu awo. Kati abantu bagumu kugenda madirisa okulengerawa wansi. Kati nze nva ku stage mu process awo. Oli asoolamu eza Kiweewa empale yeegudde. Nzikirira amadaala neeyokya ebitooke. Emisinde twadduka tetuddukira mu kkubo mu bitooke ne tudduka ne tuyingira ensiko. Eritale eryo twayingira kati bano bagenda okutuuka wansi ng'ate abudde mu bamumanyi muntu wa bulijjo okudda ku stage bakwata abaddayima nga nange nayingidde ensiko. We nalabira nti ate kati tuli ba music soldiers. Era bwe nadda nayagala okukola ekibiina kituume music soldiers. Twalinga abasirikale. Kati omusinde Katonda gy'atukola ekibi. Mutale gye twakwata twagwa mu faamu y'omukulu Bright Lwamiramu ekuumibwa Magi. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abave bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
layini, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Namukulike ennyo omwaka gwe tusudde emabega n'ekyasaamu tuyise ekiwanvu abasobodde okumalako ebisiriko bibadde mu bingi enseze yuuga naye ffe ne tunywera twerippye ne tumalako. Abaagalwa abafudde nno bangi, abagenze e Kaganga tutunudde ne mu Ntaana Nkumu zitukobye ebiwoobe. Musisi naye anyenyezza ensi eno n'amaanyi amazibu, ng'ate n'entalo nazo zitadde okwo tuyise nno wazibu nnyo. Sematalo omukyasa ekyo bingi nnyo bye tuyigamu, tyensi eneeweesezza emmundu ez'amaanyi enzite nnyo. Amerika eyiseemu yengagga superpower esinga, era yefuga aboogera eddoboozi tebeera yafukuma. Afirika eyiseemu tefunye nnyo kusuubira olw'amabanja agagituuse mu bulago n'obwavu obwerimu. Endwadde ezisituka mu omwaka zisukka 8. buli naayiseewo ewabi wati obinkulisa okkiriza. Mwenna mukulike ennyo omwaka gwe tusudde emabega n'ekyasaamu tuyise ekiwanvu abasobodde okumalako ebisiriko bibadde mu bingi enseze yuuga naye ffe ne tunywera tweridde ne tumalako. Akakayimba kaali kannyumira. Kati nno nze kyenzijukira. Kankubuuza ekibuuzo. Yes, akayimba kumanyi akayimba? Yes, sir. Ani yakayimba? Oyo omugenzi Christopher Kiryobo Kayonjo. Nkwagala nnyo, ogoberera nnyo kadongo kamu ate otwagala nnyo abakadongo kamu. Olwo oluyimba lwa Christopher Kiryowa Kayonjo. Era oyo Christopher Kiryowa Kayonjo wano baabadde anaatera okufa mu kiseera kino mugenzi nsooke kusaba Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Tuweeyo n'eddakiika emu tusiriikiriremu ku lwa Kiryowa Toofa. Basi Mukama amuwummuze emirembe. Kati nga anaatera okufa ate alina akayimba ke yakuba nako ne kakwata abantu mu babiro. Omufulule nti yakateekamu nno n'eddaame lye. Eddaame lye yasiibuza ensi. Yagala mpaka akaseerero nti nazze kulema abatayi mwangu w'enzijudde. Kiryowa yenze kennyini abatadde ku bunkenke olwaleero b'embaga sobongo nti nga n'omukisa gwenfunye okwedda nga zikubira enduulu gunnyumidde nange. Wensoboledde we wano sivudde bukere wa betalitizanine. Yagala mpaka akaseerero nti nazze kulema abatayi mwangu w'enzijudde. Kiryowa yenze kennyini abatadde ku bunkenke olwaleero b'embaga sobongo nti nga n'omukisa gwenfunye okudda nga nzikubira enduulu gunnyumidde nange. Lwali lutambula bwe lutyo. Lulungi lwakuba eddoboozi lya Kiryowa. Ayina we yateeka ekiraamo kye. Yayimbawo bw'ati.
munzikanga magwa kasanda okukyamira emyanzi eyo yewaffe nanti era eyo gye naganzika oluwanga lwa kitange George William Kayonjo lwafa ennyimba zange muzisuuza ngako ziba beesebeeseeko mu masanja kwolwo abaana bange mubakuuma bulungi nga nze bwe munkumye yalonze ensiimye tutambwe etyo kale eddoboozi ly'engeri gye lyali erirungi ennyo ennyo yali ayimba kodi n'azimalayo nga kiryowa yali awanika waggulu bw'ati kati nze sisobola kumugoba kyova olaba ennyimba ze ezisinga zinnema yawanikanga nnyo waggulu eri kati esinga nga sisobola kutuukayo alina oluyimba abakyala n'abaami oba abakyala n'abaami lwe yali agira ku gundi minisikati ewemula oluyimba olwo yali ku sipiidi ya waggulu speed million twali tuwana sebo wamugonza naye yayitawo yali afa obutoka naye alina we yayimba ate nakkakkana waliwo oluyimba lwe yayimba luli ku teepu ye gye baayitanga ekyasa yayimba n'agamba nti nga mukakkamu nnyo kano ke kaseera k'okujja okubeebaza mwebale kuba mmwe mujja mumpaniirira nengwa mu kite kino nemanyibwa tenkumu gyempita abo jambo buweze nasima musingi ku luli ku by'okusaaga awo nga ngula akateepu ku luli nja kusanyusa nnyo mukulu lwe nnajjanga eno neerero nze ze nkusanyuse ndikiryowa muntu osebo nga nvudde kasande eri yennyini agaba amawulire asomesa abantu be n'onyumirwa teera n'oyiga yitaabo naabo bw'olaba ebbali mwe nambugatte wano n'amatu omugandike kale njokembawo akaboozi ku luno ebyaleero bimanye ebyaleero nali ate byawufu bwe bityo oluyimba lw'olusingo namwandu w'embaale si lwero namwandu w'embaale ekitundu ekyokubiri n'akitandika agamba luno lwe nnava wano nga mbala siringisi zaagaana okummala bintu bye nasuubira ne nanuulamu ku bigere n'endaga embaale bagula bali nasanyuka wabula ku bagula enkumu magiramu ekiwala ekyakuza effiga konze n'ebinene ebyo bye njagala ne ŋŋamba yalabbi nekino tujja kutoloba yaluyimba nga n'atematema bw'ati nakkirira mpola yali ayimba bulungi ate ng'atendeka bulungi kiryowa toofa ye yatendeka Musisi Joseph senior pilot nze muyita senior pilot eyayimba Namayanja Agnes Namayanja Agnes mumuveeka bamusumbuwa yasazeewo kennyini nga nze bwe tulina okuba bwe kiba kyekiseera mu butuufu oba kufa tufe sekiriba kya ttaka mpawo atali kyambala kale nali ŋŋaanyimbwa abakazi siribaddira atannafa nnyabo kirabye teyeevuma ggwanga nze nali mmatidde maama Keeti byeyankola ne maanya abakazi bonna bali mu guleedi yemu sitaani waffe jjonna azzeemu ate okupepeya Namayanja Agnes yantambuza akannaginagi Namayanja Agnes mukwano nsaba onsaasire motoka yo ngivuge kuba nze senior pilot si buli gw'osanga nti agimanyi y'omuwavuge bajja kugomeza boneti eyo obulagula ne paakingi maama wo ogisuza nawo siwesiga bajja yiwamu omunnyo nga siriiwo yingeni ekube laba nze bwenva eno nga simanyi maama nenvuga ng'ate seesiba nkoba okimanyi nze lwemba muyo tunula bwe ntuuka ku lusozi yingini ekube laba akisidenti maama musasire maama musasire ali omu yekka omwana agwayina ku nsi kakati olaba abasajja b'edda era owulira n'ensengeka y'ebigambo munsonyiweko nga yeya omugenzi Christopher kakati abasajja b'edda abo twali bayimbi nnyo kuba njagala otunuulire Musisi bwe yasabika ebintu ebyo ng'omwana ono atudde wali asigala amanyi mmotoka okitegedde ebyo nno ebyokusabika twabikoppanga nnyo ku mugenzi Amani Basudde ne Muzeyi Road Fred Sebatta munaddala Road Fred Sebatta Muzeyi Road Fred Sebatta yali asabika n'ayimba ddole gwe n'osigala ng'olowooza ddole yankubira ddole nga buli kigambo kitunudde bwe kiti w'okijjayo n'okipangaali byonna ng'akisabise bulungi bw'ati abaana ne badda ku ddole n'abantu abakulu bangi balwawo okumanya kyeyali ategeeza awo wennyini ne omugenzi Christopher Kiryowa alina olugondi skuuta Namayanja olimba akomyawo sikuuta yange eyo sikuuta abagikola yange tufa Kiryowa
Yali kuba ebidongo bya owulira eyo sukulu mbukati agipakinze ye Maganju njagenda ndabe osaakola Maganju kati yalina ennyimba nyingi olwo n'oluyimba lwe yayimba n'agamba nti nti nga lwagala kunva mu mutwe yali anyumya ku bwavu alina we yayimba n'agamba nti bw'ofunako olyako nga bisatu gw'okutula okusinga lw'osula esseke ennyimba ezo zaaliko bbiri ze nali nsinga okunyumirwa kuliko oluyimba olulala ng'ogyeko Namwandu w'Embale abaami tuswala nannyinimu lwe yayagala muwala we nabino ng'atugamba ku byagondi okwesiba kyekakanyenya bwekiwambayiza tutambula ekiwala kyali kinyenye ebbina anyway kale bantu bange mugyebale egyo gyonna gye mutuusaako engalo kansuubire nti muli bulungi mwebale okwekuumirayo nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ntuuse ne CD ya Kadongo Kamu teacher Dala oba master nze kubanga liri erya sweetyo ndina engeri gye ngenda okulimendaringa twongereko ekitiibwa ekirala naye kakasa nti Sweet Dala ye muyimbi wa Kadongo Kamu ng'asobola okugenda n'akuba show okuva enkya paka ebuzibidde anti kankunyumizeeko lumu omusajja bamuyita Aruna kati abeera Mpigi ajja ategeka DJ Michael ategeka Likado omuto waliwo omugenzi Sulaina yayimba housing ng'ataako n'abayimbi abala muto wakazibu Kaposo kati mugenzi bamuyitanga Kyeyune kati yafa bambi omuntu omuvubuka oyo ng'ataako n'abayimbi abalala besi kyajjukira nnyo manya waliwo gwe bayitanga Ken awo ng'ayimba oluyimba luyita ekitoobero kaakati nze muzibu sijja simanyi kubanga nze kizibu nnyo okuntwala mu bidongo nga tumaze kunsasula omala kunsasula kubanga nze nagwa mukadda n'ebidongo nze emboko zatukwatira mu bidongo n'okola ne batakusasula kati bina mbimanyi kati nze bw'oba tomaze tukkaanya nga nsimbula nti nze nninnya stage nga sikubanja era bwe bibaamu okubanja nze ondeka ekyengera ne nsigala nga neetuulidde kati musaagamba omumanyi DJ Michael ayinza okututima wanaatajja n'atukola bantu bibazze bankola kuba oyo Aruna namutaasa emirundi mingi era ngenda gikubuulirako kati ng'atimba show esooka yali Muduuma kaakati nga tugende ne Sweet Dala anaatuyambako n'abuzaabuza abana abakyamuze kati advantage eriwo nti bano abasajja ba DJ Michael b'amaanyi naye b'amaanyi nnyo mu bifo eby'amaanyi seeno ku ground wansi eno mu bantu bano bansula mu nnyumba 2-3 bali b'amaanyi eri ku Lido biiki b'amaanyi mu club ez'amaanyi Siriki anzenwa wa ate yo ffe tuba bannafu eyo mwanzenwa mu Siriki naye kati beno style gye bakuba eri ekwata kuba ze neewuunya big size bebe cool one day yagiye ekyengera mabegako era yali w'amaanyi naye ku maanyi ge yali alina si bwe buwagizi bwe yafuna ekyengera mwaka gwalinga 2011-2010 bwe watyo kakati bayina amaanyi era sibanyomba baneeti mu nfuna bubi senyoma DJ Michael senyoma ba bebe cool big size buli omu alina amaanyi ge webale nnyo kakati abasajja abo baali bamanyi kati ne bajja batimba eyo batimba n'antwala ekyamazima DJ Michael teyakola ki teyajja DJ Michael bw'atajja kati mu kiseera kya DJ Michael kyalina okujja ne banteekayo naakakuba omuyindi mbadde musse nina omuyindi mbadde musse nina mwe bali kutuyamba abakazi abeetunda nina abakyala mutussa amaddu nina engeri gye nduyimba nenkinaze kikola bwe nti ndolunetta abantu kati ne naŋŋayingira nenyingira nensooka nkuba abantu awo Muduuma ne bakuba enduulu teri yatusaba DJ Michael kati ne tuvaawo nga yazeemu n'atimba mu bulo ekituntu erw'emikoma eŋŋando mu bakazi b'ekapo ne mu nkasi nga we tulina okusemberayo kaakati bwe tutambula abayimbi bajja bawagukola okuba sente tezaakola ki tezaaliwo naye nze nga ndi ku agreement nti omala kunsasula okuyimba era nga bamala kunsasula okuva ku kifo betutuuka eŋŋando baagala okuwagamira ate nze nali mugezi betuba tujja eŋŋando tuva kituntu tujja eŋŋando nze emmotoka y'abayimbi saagitambuliramu nabaga nze nja kutambula byange kubanga twali tugenda kutuuka wali abantu bano batusamaalirire abayimbi beebuwe
kati nze najjanga stranger nenzera ewali pool table nenzera mukuzanya pool nesiba nga nzanya n'abantu awo pool table luddo biki bya mizannyo kati essaawa y'endongo bwetuuka nenkyuka engoye nenyambala bulungi kati bensumula omuti bwayenda okugira nti oli ogwedde gwe tuzanya naye nejja nfuna endulu nga nninga muzaale wakuli ekyo Kafeero yakikozesanga nnyo kaakati ng'ate twavuze dda mikwano gyange kati bwe tuva eŋŋando twagenda erw'emikoma bwe tuva erw'emikoma ne tugenda mu Nkasi kati mu Nkasi tutuukawo tusigadde abayimbi aba basatu nze Ricardo ne Sulayina aba basatu mu Nkasi twali tuyimbira walingawo akasomero abayimbi mumanyiwo mu Nkasi so bw'oba okute Masaka Road waliwo oba bayitawo Kibukuta bwe bapaakinga bitrakiti ebikola enguudo ku mukono guno ogwa ddyo bw'oba ogenda Masaka bapangawo nnyo bitrakiti ebikola enguudo kati ekkuba erigenda mu Nkasi lye livaako awo ku bitrakita wennyini n'oyingirako munda awo kati bodaboda zaavangayo zireese 4 5 mu Kivulu naye ng'abayimbi tuli bameka basatu kati ne bakuba olw'eggwanga ssaawa nga 3 nga wajjudde bwe wati tuli mu bantu ng'ebi tuli abayimbi aba Sulayina ayina ennyimba ezi Ricardo ayina ennyimba ezi nga nze Kayiba DJ Michael tetumulina kyokka ku kipande kwali munnaaye nga nsooka nzija ku stage nkola katenerayiza nsooka nkuba ennyimba 10 emiriro ng'enduulu evuga ndolu bwevuga kaakati Sulayina gyayimbawo lumu Ricardo gyayimbawo meka nkomawo nteekawo 10 Sulayina dayimba lumu Ricardo dayimba 2 Sulayina yaweddeyo ne Ricardo lwaweddeyo nenkomawo Sad Phase nayimba ennyimba bameka ng'akowa yafuluma beera sanga munana ogw'ekiro waliwo batabani ba chayamaani w'ekyalo ekyo mu Nkasi ebiseera ebyo ne bagamba mwatulimbye DJ Michael naye tugenda obakuba emiggo bannaaye nayimba baneenenzina amazina g'essaazi nangasigamanyi nga sebawase peesa yogera n'oluggwako nkoleeza lulala n'oluggwako nkoleeza lulala n'oluggwako nkoleeza lulala baatuka ne bagamba basanga munana ogw'ekiro ne bagamba yadde mwatugambye mulina DJ Michael naye alabika taliwo mwatulimbye naye situbabanja musajja gw'otuyimbidde mune nga tuwona abasajja kati tuvaawo tetulina ntambula tutuusa ku kkubo tutambula tusumagira waliwo akasajja bakayitanga mu China keyo eŋŋando ekaali katupangisa ebyuma tutambula nabyawo tutambula bwe tusumagira twagala gwa mukube otambula n'osumagira n'owaba n'okwatako mu bikande paka ku maine tulinye ntudde Kampala naye abasajja b'omu Nkasi eyo n'omu yansanga naye nti musajja gwa tuyimbira mu Nkasi nga sikyamujjukira kati ebidongono bitubonyaabonyeza era abategeka ebivulu mwegendereza okutimba abayimbi nga temumaze kukkaanya nabo mujja kufuna ebizibu bingi omusajja yatujja wano olulala yali Christmas musajja oyo yeyita Cobra oba DJ Cobra oba biki oba DJ Cobra yeyita Cobra manyi kola Cobra so wakiwalaata nezino enviri ezasigalako ajja nazisiiga nezifuuka myufu ng'eza Skatero kakati omusajja ambuukinga ngampa sente zange zetwalagana nga nkutwala eri Mbalala ng'oyisiza ekaberebere eyo gyatutwala yatimbe Gerard Kiweewa Gerard Kiweewa ebiseera ebyo ayokya alina empale yeegudde muliiro gwennyini ogubumbujja nga yatimbye Stabwa Natoolo tujanjawaza yali akakubwa n'oli wa mukisa ebiseera ebyo yatimbye omulala yatimbye abayimbi abamaanyi 3 n'ateekako Sweet Dali nanga ku posta ndikulayini eddako naye nga abasatu be yatimbye talinaako yadde omulala ng'atuteeka mu mmotoka nagenda sibanja bwatuka ekyengera kutota nkubira ng'ajja tugenda enzija tula mu mmotoka konze balance nja mukuweera erikonze okuva ekyengera wano nvaawo sibanja gobolooza nsaaga vuga mmotoka y'okola eki siiva wano nga nkubanya ntuuka eri nze mu ABCD teeka wano balance wange nze tusimbule ebbaaga yange yiino ng'ateekawo sente zange mmotoka edduka tuuto Mbalala twayingira Mbalala ssaawa nga 8 ogw'ekiro tulinye twongerayo tuuto ndaba simanya mitanga kaberebeere simanyi tugenze bayitayo ba ku 15 ba ku 20 eyo ab'Embalala mumanyiyo kaakati tubeetuuka okwo wenalabira nti abantu beeri kiseera ekyo baali babisi kwanza binatuuka nabeera nga nyambadde ttaayi sibye ttaayi naye ng'abantu n'emisana bakutunula bati ne bakwetegereza tunuga yambadde ttaayi tebalaba nko ku muntu yambadde ttaayi misana baba bamanyi ttaayi basambalira ku mikolo kati nga ndi wajawulo mu kitundu muli kati okuyimba kutuuka so yali muholoolo ng'eri mu kalina waggulu
kati oyantwala ngamba nkubuulire nti ekyamazima Gerald Kiwewa simulina kubanga nze namanya toyinza kujja Gerald Kiwewa ku bivulu biri eno omutwalo eyo eno asobola okugatta sho 10 oba 8 kuba omutwale ku sheemu eri kati ngamba abantu bali tebaliwo naye gwe kyolina okulaga ogenda okuggala sho kati fe amala okuyimba yayingira ebitooke tugenda kukwata mu bitooke sayidi eri nti kati omala okuyimba yiyange eri gyova ku stage yiyange eri gyovaawa ku stage nenya stage mukalina abanyankola abali wansi we bali n'emiggo gyabwe nti babeera n'emiggo kaakati ntandika nkuba oluyimba olusoose nkuba olwokubiri nkuba olwokusatu njiya akabadde akanzija ku stage kuba olwokubiri nkuba olwokusatu naye bandaze dda ku mitoogo bakoze eki olina okuyita ndiwo bwogu bonna bamaze okuyingira ebitooke olusuku bo bakuŋŋaanyiza kati Katonda najja nyamba ne zireeta emmotoka wansi ne mbagamba bana ekyembayimbidde kimalulu ndi munyimba nga 9 naye wakati mu ndulu banyumirwa baseka ne mbaga olw'okuba nti sheeno sizaze gikuba omweno sironki yange Gerald Kiwewa waali Sabuwa Natolo mwali naye ndowooza emmotoka gye nnengera wansi y'omu ku abo kati noonya ennyimba za Natolo beza Kiwewa giro sampolingamu awo kati abantu bagumu kugenda madirisa okulengerawa kati nze nva ku stage mu process awo oli asuulamu eza Kiwewa empale yegudde nzikirira amadaala neeyokya ebitooke emisinde twadduka tetudukira mu kkubo mu bitooke ne tudduka ne tuyingira ensiko eritali eri twayingira kati bano bagenda okutuuka wansi ng'atavudde mu bamumanyi muntu wa bulijjo okudda ku stage bakwata abaddayima nga nange nayingidde ensiko we nalabira nti ate kati tuli ba music soldiers era bwe nadda nayagala okukola ekibiina kituume music soldiers twalinga basirikale kati Katonda gyatukola ekibi mutale gye twakwata twagwa mu faamu y'omukulu Bright Lwamiramu ekuumibwa magi takyali alabika akyali minisita Bright Lwamiramu munnaaye twagwa mu faamu ya Bright Lwamiramu kyokka ekuumibwa magi twatambula mu faamu y'omukulu Bright Lwamiramu kiro ssaawa 8 abanyankole batunoonya mu kubo pikipiki zizunga barayi abashuma barayi betusitama ng'omwazi gwaka ne bisooka piki ne zitunoonya mu kubo twatambulira mu tulina we twatuuka mu faamu y'omukulu nga waliwo ekikutukutu ky'amazzi kisala kati bw'oba tosobola kubuukawo osigadde ate nga tusooka tuzijjamu ne tusaabala amazzi sooka tugayitamu ate netwesimula ku bisime tuzizzaamu ne twambira mu faamu y'omukulu Bright Lwamiramu ndowooza okuvanga wano e Kasubi paka obanga ne eri ng'oyisizza ku gundi ku Yesu Amala ku Yesu Amala n'oyingira mu katawuni akaddako n'okusingawo kuba twatambula we twaviirayo twali twakabayo twalengera emmotoka ne tuvaayo tusembera ku kkubo tugenda okulanga loole omunavaayo n'agiyimiriza ng'etessa omuceere ne batutikka ku loole twavuga ku katono tutuuka e Kaberebere ne batuleeta paka Mbalala kati n'atugamba tweyongerayo Lushere ne mugamba ezange omala zimpa wano tingenda kuweri ne mugana n'ekisookera ddala ne bye waali zimpadde era mbadde sigenda genda nze siyinza kweyongera wantu gye watimbye bayimbi nga tobalina ogende mu kibooko omulala mwawunye olumbe luno kati olwo ate ne balansi gwe yampadde be natuuka Embalala nazoonoona manye eri bagenda kunfuuwa sho y'amaanyi agenda kumpa endala ezigenda eri maama kati essaawa ezo ng'ate ninamu ezidde Kampala 8 gwa kiro ne mwapenzenze Kampala nga nze tommanja bw'oba oganye okgenda kati nsasulira eri ng'otuuse ne mugamba bw'oba tozimpeera wano sigenda n'agaana ne balinnya nandeka Embalala ne beeyongerayo n'ensirika ne ŋŋamba nkola ntya kati okuva wano erinnya liba ly'amaanyi nyeera bonna oba oli erinnya liba likola tulwana okweyisa obulungi kyovola nze n'emipiira gye ngaba eri mu kapapula seeyisiza ku bantu bubi njogera nabo bulungi kakati abantu nga bagamba ono si switi ddala omuyindi mbadde muse nga mbagamba yenza olunfunye bakyali tunyumyanyumyamu byali biseera nga tuli mu kampeyini sesuddemu akayimba ka Besigye ti ono yayimba n'akayimba ka Besigye nti olimba nti ono sesuddemu aka Besigye byali biseera bya kampeyini kiro 8 mukeere mulondo no Besigye omusajja wa ddembe wano people wano Uganda erangi ya bbululu sibasoloozezza tebakubye mu ngalo noonya zidda Kampala awo Embalala ku karawunda bawu twawaliwo abakazi abasolonga bafumba cyayi awo
ako karawunda akaliko amayembe g'ente akaliko ente abantu sibasolowozezza sibakubyemu ng'ebiri kasanvu awo nenninya kibbaasi bakiyita masapowa ekindeeta paka Kampala mu Mbalala eyo lumu 2016 waalingawo programu yali ku TV West Kadongo kamwe kati omwami andaganyisa ayagala okunkyaza ku programu eyo era twalina okugenda ne mwami Sylvester Busuulwa ye yali amanyi mu TV West eri wano mu industry area era yagamba atugenda ekirungi programu yakiro etandika ssaawa 5 wano ne ku ssaawa 4 tugenda okuva wano ngenda ali n'omugambo badde ki tugenda Mbalala era Ssaalongo George William Kyagulanyi yanfacilitatinga n'entambula n'engenda ntuuka mu Mbalala zaali mu ssaawa oba 7 programu ng'egwa 8 ngenda okutuuka owa station obwedda tuzze twogera naye ate abakulu b'ekyanze biki naye nga ntambuzizza ekiro ekyo ntuuka naye mwalimu omuwala tweyisenga bulungi omuwala oyo twali tunyumya naye ku Facebook nga mukwano gwange gwe nakubira so nno yali akola ku district e Mbalala najja nankima najja ne boyfriend ne bantwala ewaabwe ne neebaka leero ekiro ne banvuga ne bantwala ku bbaasi nenkola ki nenzira e Kampala so omukwano ogwo erinnya likola kinene nnyo era olwanyisanga nnyo omuntu alwanyisa erinnya lyo kale bantu bange nga tonnaye yes omusajja oyo eyantwala Embalala ng'abantu beetimbye tabalina gulabika muzeegwe ate omuvubuka oyo azaalibwa ku kyalo bakita Kibubbu kitaawe ye mugenzi wa Lugembe mutabani w'omugenzi Kasiika eyali omwami wa Ssaabasajja Mawogola kati oyo Kobula twasoma naye amanya gamatofu ye mugagga mbasa erabidde naye twasoma naye emuchwa nga mutonga nze ndi wagguluko kati bayengere ebyokuyimba amagezi oba ne gaba mangi ayimba bino ebyabwe bye boogera kati gwe tonsemberera nze nja kuyisaamu empi degera ebidongo ne biyisa ebyo kakati ye byayimba kakati addamu aga nswiti ddaala eri Mawogola ngenda kusasula biri ebimbala kati biveeko atategese ewaffe entete ng'eri toyimbiranga yaba konze sasula nva wano nga simanya nti ye navaawo simanya ntuuka entete bokuli bamanyi nti bamaanyi nnyo nze nimba successful n'ensirika era bampita najja nenkyamula abantu bange bulungi betuva ku stage naga atweyongerayo Nankondo ne mugasasula nti ngenda kuwera ne mugamba nja kujja ne bagenda e Nankondo se saagenda omanyi nti Nankondo abayimbi be yatwala talina gwe yawayadde 10 kyo beggwa bamugaba tuwe sente zaffe omanyi kye yakola yafubutuka mu speeding 20,000 n'ayingira ettale ne boolera wuuyo n'ababulira mu ttale kati abantu waliwo abeeyisa mu ngeri bwetu naye si kituufu era baakomawo bakaaba buli omu yayiya ngeri gyavaamu e Nankondo okudda eno toteekateeka muntu nga toyina sente zimalako ate naffe abayimbi njagala tube nga toyisa buli omuntu bakuwa sente ze kola ekyo kye mwateesezza waliwo omuyimbi omu bamuyita Mickey Wine Mickey Wine oyo Aruna yamutimba mu Lujja pub ekyengera yatimba Mickey Wine n'atimba ne Gisnenke ebiseera nze tiyantimba era tiyampita kubeera ku show naye nga mukwano gwange kakati Mickey Wine yali yasigadde abanja ku show y'ebulenga waliwo olwo bagitanga oba budget ndosobola gitanga budget bembaseera bidde ngoyingira bulenga bwoti yali awo Mickey Wine yasigala abanja balance we ebulenga ne bamuga tujjamu kuweera ekyengera kati ekyengera Mickey Wine yavuga emmotoka yina joba ina yalina trip emmotoka eyo yali mmotoka nene yavuga najja ku kifo n'agamba Aruna mpa sente zange ezo nasigadde mmanja Aruna n'akwata balance we bulenga n'amumuwa namuga kati mpeeza wano Aruna atimba ngenda kuwa Mickey Wine n'agamba ate nazire mu mabanja mu mutima namugamba kale ngenda kuyimba ne wali zimpadde kono ngenda kuwa sente zo ko Mickey Wine kale Aruna beyadde Mickey Wine n'agikuba serefu naggwerayo Aruna agenda okuba nga Mickey takwata nakubira Gisnenke namugamba waganye okupereza balance wange kati nze nzije ntya abantu ne bakyankala ne bagenda ebyuma tubyoki mu Lujja pub awo ekyengera 2:12 13 bwe wati byuma tubyoki abantu ne bakyankalana Aruna nankubira ssaawa 6
yafimamu n'agamba wano ani azikiza omuliro nti Sweet Ddaala guno asobola okuguzikiza. Ekisooka wa ku kitundu teri ajjamu kuba ccupa yadde ejjinja. Ate bamwagala bwe bayimba ku stage basanyuka. Nga nkubira 7 gwa kiro. Jangu onnyambe saatagana musaba ssente era najja Misinde be natuuka mu Lujja pub DJ mwalimu DJ mwamuyita DJ Lumonde yalaba kundaba ku Sweet Ddaala leeta CD n'empaayo CD n'enfubutuka ennyimba zange abantu tebasinga okwagala. Abantu ne bakakana ne bakuwulinga nga Aluna bw'ateesa ne Gisinenke. Era waayitawo eddakiika nga 3 anakayimba ennyimba ntozanga 7. Gisinenke n'amuyamba najja. N'omusota gwo ku stage gukome. N'omusota gwo gwa kiwaani oba gwa ddala? Gwa kiwaani. Wali emizungu. Gwa kiwaani? Nze simanyi. Waliwo emizungu naye. Bangamba mbu akola misota. Nze ndina ebintu byeseesembereza naddala eby'emisota. Nze Gisinenke nali ngulabyeko ewaffe bano abakola obubbati. So nno emboozi eno naginyumyako waliwo omufuusa gwe nali naye wano. Oli yagira bano nga gumuluma alaga nti omusota tegulina buzibu guli friendly era alina n'eddagala nga batunda eddagala. Naye gumala gumutema atandise ogonderera. Bana munnambe ndi kufa. Tebamuleka. Yali nkubidde essimu kuba emisota amanyi givumbula. Va ku bino nti Blackstone. Nze mu kuvumula emisota ndi muzibu nga gukutemi obanga gukuwandulidde. Gwe noonya Sweet Ddaala eddagala ndimanyi bulungi era njivumulira ddala. Kati ako nako kalango. Kale bantu bange mugyebale egyo gyonna gye mutuusaako engalo. Omanyi wembeera n'eddaala, wembeera n'ekigwaga Ssaalongo Emmanuel Ssekidde, wembeera ne Kakumirizi, nembeera ne mukulu wange atayagala kumuyita mukulu Yiga Richard Musasanguli. Ekyamazima emyaka 5 yegamba odda embula. Kati tutambula ne Be-Easy Hotel and Bar bali wali Ensago mugende mubaagire. Tulina Kikaya College and Vocational School bali wali Ebulenga ku 7 badde ne Boarding Arts ne Sciences. Vocational bagiteekako essira. The new subfashions eri ku Sunset Arcade. Genda weefunire ku byambalo. Onako olwaleero tuzze tubeere nga tutunuulira ku zimu ku zi icons eza kadongo kamu ezibaddewo ne zikola ebintu ebyanaggwano wano mu kisaawe. Kale olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omuyimbi Christopher Kiryowa Kayonjo. Christopher Kiryowa Kayonjo yakuyimbira ennyimba eziwerako era nga ku bantu abaasinga okusomesa okuwabula gavumenti n'okugatta ku nsi yaabwe yoyo omu kwabo. Naye obudde bwe obuvannyuma tebwali bulungi. N'enva gye yava mu bulamu bw'ensi eno teyali nnungi n'ebyaddirira era oboolyawo kino kyongera okutulaga nti bino bye tulwana eby'ensi w'obanga ddaala onkolera sooka weekolerere. Muzungu David oyinza okumuyita kyaliiwo naye n'otuuka ku ssaawa eri esemba n'atalinnyayo. Abantu ba Forum for Democratic Change FDC ku budde bwe obwasemba munaye balema okulinnya. Nze ennaku yankwata ne mu lumbe lwennyini abantu abo tebagenda kubeera nga bakubagiza omuyimbi waffe oba okubeera nga bayimirira naye kubanga kiteeberezebwa nti okufa kwe era kwava ku bintu bya bufuzi naddala ennyimba ezo ze yali akola ki ze yali ayimba ze zaavaako obuzibu. Kale tuzze tutunuulire omwami eyali omusaale ennyo okuzzaawo omugigi ogw'aba Christopher Ssebadduka, Baminisitera Ssegamwenge, ba Dani Mugula, Matiya Kakumirizi, Gerard Mukasa, Bernard Nsubuga, abaayimba nga bayimba zi gavumenti ezaaliko naye ono yali ku gavumenti eno eyaliko. Okujja kwa Kiryowa mu music, Kiryowa yali musajja yasoma era nga muyivu ddala nga musomesa ewaabwe e Kasanda Bukuya. Kitaawe najja afa n'afuna obusika. Kitaawe bamulonda nga musika n'afuna obutakkaanya n'omu ku baffamire. Ebyo nategeera ng'akyali mulamu kuba ye yabiŋŋamba. Era ebimu yabiyimbako ne mu luyimba Mr. Abaavu n'abuuza nti entaana mw'oliziikwa kankubuuze ye eriba nnene ekkomawa olyoka olemeere ku nsi kuno. Biri mu luyimba Mr. Abaavu. Kati
kiryowa bafuna obutakkaanya ne famire n'agamba nti ku lwa famire yange Luyambi omwana wange Nola omwana wange era yabayimbako nti yayimbako n'oli banaga nti abiranye abaana bange Nola Luyambi ne banne nakulisiza omubaka Kayizi okufuna akalulu akalaboko kaakano kaawuna akakuume okaliise bulungi ettooke n'ennyama kalye kagejje kabike osula ku kafaliso akavita foomu lwe ndikomawo oli kanziriza nkimanyi nti omanyi omukwano kati yabayimbako muyimbo kati kiryowa bw'alanga afunye obutakkaanya ne famire n'agamba okusigala nga ndi mulamu nina obwongo okubujjamu ebirowoozo byonna ebirowooza nti gundi andoga oba onaayagala kunzita nfokasinge ku kkola. Oluyimba olwo lwennyini lw'oyimbye akalaboko si mwayimbira ku muganda we gwe yali agamba yamuweera mukyala w'obutwa? Olwo lwali luyimba lulala lwakuba erinnya linvudde mu mutwe naye ebintu ebyo lwakuba sagala nabitegeera nnyo kuba yali mukwano gwange nnyo naye lwakuba nti sagala kubyogera nnyo tobola mbikomya nti baafuna obutakkaanya naye nga nabitegeera nnyo naye saagala kubyogera nnyo kubanga ye yennyini takyaliwo naye nga nze yabimbuuliranga kubanga yali mukwano gwange kuba kiryowa yalina omutima mulungi kati mu kuva e Kasanda bw'amala okufuna obutakkaanya ne bali ye n'alinnya n'ajja e Kampala kati e Kampala eno yalinayo omuntu we wa Luganda simanyi oba yali muganda we ng'ali Namirembe awo. Omugenzi Luwanga Yona Luwanga mukulu weebale nnyo era Yona Luwanga ono nga kubanga wajja e Kampala yasooka n'asuubula amatooke era Yona Luwanga yakola ki? Yamuwa kapito naye ng'azzeemu omuzimu ogw'okuyimba. Kakati awo bw'ajjamu omuzimu gw'okuyimba kiryowa n'akuba ekijjoomanyi ekijjoomanyi paati 1 n'akuba ekijjoomanyi paati 2 n'akuba ekijjoomanyi paati 3 ekyalimu nannyini musiri we yafumitira Naalongo w'abaana Naalongo enjala yagwa Naalongo n'agenda okubba muwogo kati oyo yali akuumye ennimiro ye n'afumita Naalongo n'akuba n'endulu ye kati Naalongo obwana ne bugwa wali sitoli yali bw'etyo yafumita Naalongo n'afumita n'obwana kubanga ono yasika ekikolo kya muwogo bw'ati obwana ne buyitamu kati n'akola kiye n'afumita geno wakuba enduulu omubbi w'emmere wuno nkoze eki kakati ku alubamu ezo essatu ekijjoomanyi yali alina akaloboozi kalinga ka mukyala kati n'agendako mu bibiina bimuwe okuyimba kirabika ne bitamu oba byamuwa tebyamuwaawo sijjukira n'agezaako okutunda teepu ye mu baali bagula ennyimba ebiseera ebyo Amity Recorders, Kase Music Recorders, Rosini, Tubulo, Nick, Classic n'abalala ne bagaana okugula bwe bagaana okugula n'agenda yatandika okwekubira obupapula n'agula radio cassette n'atandika okuzeetundira bw'azeetundira n'alaba nga kufuusa omulimu omulungi naye n'ataba wa mutima mubi ng'akubuulira bwe bitambula era bw'omubuuza naye kitambula kitya n'akisobola ng'akunnyonnyola bw'otwala ennyimba zo ng'oyagala akuwabule ng'akuwabula mu pulosesi eyo n'aleeta Musisi Joseph teyamuleeta kuyimba yamuleeta kusitula nsawo ya teepu n'ensawo ya ssente kuba ssente yazikolanga era nga Musisi yasitula ekisawo kya ssente n'ekisawo kya teepu etwalinanga ebisawo binene nga batekamu ebox kiryowa ng'atunda box namba tomwesimbako kati Musisi n'alaba nga naye okuyimba akola ki akusobola n'atandika okuwandiika ennyimba kiryowa n'amuyamba okumubangula n'okumuteekateeka Musisi n'awandika oluyimba Mukamwana ne Nazaala baabakazi bantuuse lwali lutambula lugamba tambula bwe lutandika ndwerabidde naye lulimu ebitambula nga bigamba nti baabakyala bantuuseeko ngera abanyiivu ekimala bannazaala babalemesezza badde waabwe kyalisingako ekintu ekyo kyangu lutambula bwe lutyo ddadde olusalukwata nnyo kuba okwera kwe kulina Mayanja Agnes kaakati Musisi n'aleeta alubamu eyo nga nnungi era alubamu eyo kiryowa yamuyambako ku alubamu eyo mu bya studio kyenkakasa yamuyambako kuba baali bamukwano nnyo nga bali bwe bati kaakati ne Musisi n'atandika okukola ki okuyimba nga era baalinanga leediyo ya mmotoka baagulanga leediyo ya mmotoka
ne bagula emizindaalo gya lasonic ne bagisiba n'enkoba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Leediyo ya motoka wakati guno muzindaalo ne guno ne bagisiba n'enkoba ne bafuna baatuli nfuna. Era musinamugiza Kiryowa n'ayigiriza Musisi sitayiro yonna. Kaakati Kiryowa n'apulaninga naga lwaki sikola ekibiina. N'agende wa mukulu we oyo Lwanga n'amugamba ngenda kukola ekibiina. Olwo ennyimba z'abantu bazaagadde nnyo. Ngenda kukola ekibiina nti naye mbulamu ssente. Kyenzijukira ebiseera ebyo nawulira nti Lwanga yamuwa ssente zaali ziri mu bukadde nga bubwe ze yamubalira nti zimala. Yazimuwa. Kiryowa n'ategeka trip era ebipande yabikubira wa Muzammiru. Muzammiru oyo okonna yali yakubanga ebipande. Muzammiru amanyi bingi nnyo, teri muyimbi Muzammiru ate bambi yali ize nga buli muntu mukwano gwe ali free. Bange era ne mu nteekateeka zange eziddako ngenda kubeera wano ne Mzee Wile Mukasa. Paulo Kafero gwe yayimbako Mukasa yali amanyi okupanga. Kaakati bw'oba onoonya abantu ababedda olina okufuna Muzammiru oyo. Waliwo omusajja bamuyitanga Dick, musajja mutono muwanvu amanyi ebyafaayo by'abayimbi bingi. Waliwo omulala bamuyitanga Faizo, musajja mumpi bw'ati ayina n'enkovu wano naye amanyi bingi. Abo abantu abo kubanze kunairo nabasanga bwe nga bwe babanyumya za matu nteekayo ne mpuliriza mmanyi bye simanyi kubanga ebimu nze nali sibimanyi nenja nga mbitegeera olw'okuba nababeeranga mu. Kaakati Musisi ategeka tuwa gundi Kiryowa Toofu omugenzi ategeka tuwa egende eyo ewaabwe eyo sayidi eyo Kasanda. Kati bwe bagenda eyo ebidongo byabasala ne baseraanira eyo. Kati yali akakwana omukyala Muwino era abantu abali Muwino abatugoberera Kiryowa yalina abawagizi Muwino abo. Yalinamu omukyala gwe yali yakwana kyendowooza ye Nalunga. Bw'aba si ye Nalunga naba nerabidde bwerabye n'endowooza ye Nalunga n'akwanamu omukyala wa Muwino. Kati omukyala oyo baalina laavu ng'eri mu 9 ku 10. Kati Kiryowa yafuna omuntu gw'atuma bano ba bidongo bitusaze naffe tuveeyo n'abatuma eno. N'agamba ono nasiraanira eno. Ono n'akwata ssente emitwalo gyalinga 10 biseera ebyo n'agiwa abatakisi ne bagitwalira Kiryowa. Bemba seerabidde kyenzijukirako ekitonotono. Kiryowa bwe yakomawo n'atuuka e Kampala. Ekibiina kye ekyo yali akitumye Essanyu Music Parade. Era alubamu ye ey'abaami tuswala eriko ekigambo abaami tuswala eriko ekigambo Ssanyu Music Parade. Ne alubamu ye y'ekyasa eriko ekigambo Ssanyu Music Parade. Okitegedde? Kaakati ono bamuweereza ssente nadda bwe yadda e Kampala mu mbeera y'okwebaza mukazi we amujja emirabba ng'asiraanidde eri n'akuba oluyimba Ssanyu. Ono Ssanyu omukwano gwange mwawufu namugjamu muba luno nakimanya nti mwawufu. Ebirungi byakolera sibitenda si kyangu kyakumumanya nti oba liina n'ekisa so nnyabo nga tekisa kye kingi lwakuba si kyangu kyakulabika kosa n'eddoboozi ly'eggowevu buli nze lwenyumya naye enjuba yetuwemula esente ezenjagala we mutumira weereza buweereza yadde nga tandabye nako oli mwesigwa neeza nga azitereka ate tatoola kokoobere nguma mu banji otya tutambula bwe lutyo. Kati nadda nga kolasi egamba nasiituse kukwebaza omukwano gwe wayolesa obulungi mabegaawo emiriimo gye ndategeka luliro jagozobana nembulwe sente nyamba olw'obuyambi bwawaweereza olw'obwanjija wabiibwe nazo okukwebazaako engeri gyondaze ntunuumirwa nange nja kutuusa mu bulamu bukusimisa kuba nkirabye we nasiibira naawe wasiibira nsonyiwa okukyatula mu bantu wampeesa n'ekitiibwa kingi mu bannange bagamba simalikayo. Majanja n'amulaze ku kifaananyi n'asanyuka okukamala nze tonsobya amayinja gange. Majanja n'asooka asika mu bbeeti omusajja akuba bbeesi Majanja akuba bbeesi Majanja
musajja muzibu nnyo. Kakati Kiryowa bw'akomawo n'aga kati Sun Music Parade kanje esonyiwe. Ye tiyabeeranga mugenzi Bernard Ntanda yamba omuddu kubanga ye buli lwe yasiraananga mugaga ngenda kukola ekibiina nkituuma ekiggumidde gita singers nkomyewo kali akayimba bw'oba njagala nange kwagala naalukwago fudde omwoyo. Ye Kiryowa nakkakkana n'agamba kati ekibiina kikoze eki nonya nno eyo kiggumidde gita singers kiganye we yamala oyo Bernard Ntanda era sono ekyo ekibiina mwe yafiira bambi omusajja yali nga nsesa musajja mulumya nnyo ate nga musanyufu. Anyway. Kakati Yes sir. Kiryowa ye ebibiina n'abisuuka nga nemalire kuba tape ntambulika naleeta alubamu ne bamugamba naye abantu mu mbula eno nga basiraamu nnyo mu bulo omanyi ebidongo by'omu bulo bisala nga tomanyi eri esala ne bw'olibuuza Mamuli Katumba kubanga Mamuli Katumba nze ye muntu gwe mmanyi mu kadongo kamu omu ku be tusigazzaawo abamanyi Mamuli Katumba kubanga ate ye Mamuli Katumba atambulireko ne mu sitayiro z'ebidongo ebinafunafu okusinga ate ba Lord Fred Sebatta kuba Lord Fred Sebatta bw'aba mu Super Singers ey'Amatiya Luyima bw'avaayo ng'akubye abagenda bandikomyewo yalina amaanyi ge n'apulaninga okutandika Matendo n'atandika Matendo ekigambo Matendo n'akitegeeza gurupu ye n'ebeera Matendo gennyini tulabako yatenda era nga bw'ogendamu n'ogaa nti Matendo ne be beetimbye nti Matendo naawe bw'ogenda osanga ddala Matendo nga stage yokka bw'oginulako bw'oti ogamba nti Sebatta watusabye 3,000 kati 10,000 ndugyeko ng'olabye bulabiko stage gwe nali naye n'aŋŋamba ffe twali bawagizi ba Sebatta naye kyatuza kubasudde ne Kafeero gyali miwendo nga tetusobola kulaba bivulu bye anti bano baali ba layisi omutindo naye kyenjagala ku muzeeyi Fred Sebatta omutindo ye amanyi kyekitegeeza era bwe yali annyonnyola lumu nalaba ku interview ye ewantu wamu n'agamba nze be namanya nti Kafeero ayagalwa nnyo abavubuka n'abakadde ayina engeri gyakyamula ayina ne simpasenti azze mwana muto kati abantu ne bamwagalira mu kiti ekyo kati ne mmanya basudde mu bwongo bw'okuyiiya speed simusobola muzeeyi Sebatta ng'ali ku interview ng'ayogera n'agamba kati ne mmanya nti wano nina kubala mbakuba ntya bano kambakubye omutindo bagamba wanudde muzeeyi Sebatta ekivulu ekyali kitimbye nga kigenda kukola nga bakakola shemu abayimbi bonna cream nemuddukako cream yonna kwegamba abayimbi be ab'omuzinzi nga baaliko Sebbaale baaliko baani bonna ne baddukayo ne bakola gurupu nantalabika oba United Singers kakati obaawo tuli kanyumyako omulundi omulala balina kamumalirize ku mutindo gwa muzeeyi Sebatta linda awo wennyini kajja kati ako waaliwo Matendo Mobile wagiwulirako kati wakola Matendo Demonstration School nga bamaze okutikkira ayina be yajjamu n'ateeka mu kibiina ki ekinene ekya promoted kati bano abaali bafiikidde n'abateeka Matendo ki Mobile kati abaali basigalidde bano bakagulire basuzani birungi abo n'abagabeebwa abasudde kati abalala n'atabate kati Matendo Mobile engerimu ba Chief Kabugo ba Sebbaale ne mukyala we n'abalala etuuka n'ebeera y'amaanyi ng'evuganya ki ate eri ng'ezeeyo obutakkaanya wakati wa omukulu n'omukyala era bano abaana kubanga atuuka abagamba mbayimiriza muddemu muwandiika ebbaluwa ezikola ki ezisaba opye kati awo nga bayimiriza Matendo Mobile abaana awo kwe kwekolamu ne batandika nantalabika ne bajjayo naani kakati be batandika nze ekyo nakijja ku interview ya manager Katongole omanyi omusajja manager Katongole mumanyi bulungi wali ku Nairo ng'avuga 10 wezajjira ng'ategeka bayimbi ate abaluddemu ate ebitu byanyumya ebimu mbimanyi namulaba ng'abikola ki Tamuna omumanyi Tamuna Kabina muzeeyi Tamuna yali promoter ng'ategeka bayimbi omuyita Tamuna muwulira
yali ateeka bayimbi oyo maneja Katongole ng'ateeka nabo baketti naye Katongole yalinga Wankiso ng'ategeka nnyo okitegedde kati waba alina ebintu byanyumya ne nsanga interview ye sigiyitako ngiwuliriza kati ebyamuzeyi Fred Sebatambija ku interview ya Katongole ng'anyumya byenkugambyeko naye ye olwokuba yali amanyi ekintu mutindo yatuula wansi n'agamba yafuna ekizibu kyatafunangako n'atuula wansi kumpi omwaka mulamba naye n'afubutula teepu era n'atandika oluyimba ng'abaweereza bubaka abeesunga lwendigwa kaleggwe beesunga ekiribeerawo tomanya baaba Katonda byagera bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako yaloota empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo kyova olaba aweerira tewabula Mpisi egawenja buyiso muzeyi Sebato gye eddoboozi olinguze oba olingabireko mugende muteesaganye kubanga olina eddoboozi siimanye eddoboozi lyo oba waliwo matulawa Katonda yakuwa eddoboozi baleeta alubamu eyo nange eyokya n'akuba ekipande kya yalina tracksuit ya Ame Green n'atimba ekibuga n'afulumya alubamu nga yonna nnungi ennyimba 6 n'asooka akola lihaaso okumalira ddala akaseera bagamba n'aleeta n'abatunuulizi ku Livone Kajjansi nga tannasetula ne balaba omutindo gwegwo gwa Matendo nti Matendo n'erumba kati Matendo yali tayinza kukolera ssente kafeero z'akolera Pawulo omugenzi oba Amani Basudde era ye yabasingangako mu bbeeyi ye yali wa kuva dda omutindo yalinga atagukuumye nakati sente ze baali bayimbya ng'ogatteza abaana abato era nakati tosobola genda mudumirako ebya kitumbaavu bya kiseera wa mutindo waliwo abantu abewa respectinga mu music muzeyi Dani Mugula musajja ali hambo mulungi naye tumutwala kate bya kiyaayi respect agikumye mu music paka olwaleero era mbu yawangulako n'engule okay ddala tudde ku musajja atu Kiryowa Toofa Christopher Kiryowa n'atandika okutambuza ennyimba ze munnange ye yatusooka okumanya yali musajja mulungi Kiryowa wabanga oli ku Nayiro n'omugamba Ssaalongo nti wangi mbadde njagala kgenda Kayunga naga switi ddala Kayunga wagenda kusala togenda kufunayo ssente kati mu kiseera kino ate genda e Bunyoro bali mutaaba na kokowa genda e Bunyoro tandikira e Mubende ku ssaawa bweziti genda e Mubende mu katale ku ssaawa bweziti genda e Mubende bwati ne bwewati ku ssaawa bweziti oyingire bwati ne bwati ssente ojja zifuna kati bw'ona ovaawo ogende gye bayita bwewati ogende n'akuwa maapu gy'olina okugoberera lwakuba nti ayagaliza n'omuka Ssaalongo mbadde ngenda Mbaale nakakati Embaale etandikira ku b'Entebe ku makya ababajja Entebe bw'ova mu b'Entebe genda wano bwati ne bwewati n'omuka kati ngenda Jjinja nti Jjinja yeetaaga olina kutandika na Masese wali akatale naye ate olina kusula Jjinja kakeera nnyo 10 kugenda okwera ssaawa 3 nga kaabuze kati bekaabuka e Masese vaayo waba tewakyali bantu babazeeyo e Buvuma kati awo jangu ojje waliwo awo musana gwa ssaawa 5 6 7 8 waliwo abawumulira ku Leerwe mu Bisansa mu byuma by'obuwunga awo kati okubaawo mwezi essaawa kati bezoera 9 eyo ovaayo jangu ku street y'abamakanika kuba street y'abamakanika Kiryowa ng'akubalira Jjinja n'atakusala naye lwaki wa mutima mulungi ate baba yasindiseeyo Musisi oba yasindiseeyo omulala aga street ddala eyo Musisi yagenze kati bwegenda Lukaya tambula bwoti kati ng'ayagaliza Kiryowa ng'ayagaliza naye tayagala bayimba bubi era bw'ogenda omuyimbiramu oluyimba ogenda lufulumya akobeko kyakuwabula kati ebyuyimba biki yimba bwoti ate akalowoozi ke tokasobola bwana guuni nja kukuba oluyi yimba Luyambi yangamba taata bazibuuseeko yali mwangu naye ekyasinga okunyuma wanudde yagenda n'afuna akabenje yasooka yafuna akabenje kati naye mbeerawo nga Kiryowa simuwuliza ate nga mukwano gwange ate ng'ewuwe mmanyiyo sere byonna ninga nvuga piipi kyekiro nali nva mu kibuga eyo ninga kangendeke wa Kiryowa ninda waawe namuŋŋoona bwe ntuuka awe namuŋŋoona munnange namusanga yamenyeka omukono n'angamba mukazi wange obwavu bwamutwala enju girimu bwomu obwavu munnaye bwamutwala enju girimu bwomu naye ng'omuntu agamba nti enju agirimu bwomu kituufu yagirimu bwomu ng'era ali wuwe naye nze nawulira ennaku
nga musajja abadde ayimbira FDC ennyimba. Ne mugamba Ssaalongo kye ngenda okuyamba. Olinayo oluyimba lwonna nkuwe vidiyo ya bwereere. Kuba ebiseera ebyo nali nina Youth Life Studio. Nga waliwo omugagga bamuyita Charles Banaaleka ki. Yanjagala bwagazi nangulira ebyuma bya studio byonna nembeera nga nze manager waayo. Lwakuba nali saagala kuyiga kuproducinga. Naye ebyuma mbeera nabyo. Saagala kuyamba abayimbi bayimba bubi nambe nene. Ate bajja nga bataddemu abo bana abayiwa muka. Banne baze nabo ne batandika okuwaga kyekyo ng'ayimba avaako ate obali bamulaga nti bye bituufu. Kati nga sijja kuyomba na mantu saayiga kuproducinga. Kati nali nina kamera nga nina ne studio yonna full. Awo ekyengera nga bagiyita Youth Life Studio. Kati kiri wane mugamba oba olinayo oluyimba olwokya jangu nkuwe vidiyo ya bwereere. Kiyinza okukuyambako. Kati kiri wanajja ebiseera byera twali mu campaign 2011 ng'alina oluyimba omusajja agende. Alo kuluna gyagenda kiza Besigye gwe tulonda. Omusajja agende tumugumiikirize ebbanga ppanvu leero kagende. Najja najja ne mukolera vidiyo. Kiryowa nemukolera vidiyo n'agenda. Kati ne tubeera otuwuliziganya mpola. Naye ng'era obulamu bwe nga ekasande eyo nga tagendayo misana. Kubanga waliyo omuntu omu ku b'eŋŋanda ze gwe simanyi linnya ne be mba ndimanyi gwe siyinza kwatuukiriza. Nga tebazigatta kati nga Kiryowa yeekengera nnyo okugenda ekasande eyo. Agamba n'alifiira obulamu kati nga baba agenda wano alinnya 12. Okyalo n'atuuka kiro n'asiibayo emisana ekawungeezi n'asimbula. Y'embeera ya mugenzi Tofa Kiryowa eyali mukwano gwange bye yatunyumizanga. Kati bwe yavangayo n'ayimba ennyimba nnyingi. N'ayimba Ekyasa, n'ayimba Abaami Tuswala, n'ayimba Sukuta, n'ayimba Bombakali. Kati bamugamba nti mu bulo si balabi ba bidongo. N'agamba nze jja bajjamu ssente kantule mbayiiye. N'atuula n'akwata ekitabo n'ayiya oluyimba baluyita Bombakali. N'asooka mu erinnya ly'Olusiraamu Bombakali. Kati n'aluteeka mu sitole ng'eraga nti Bombakali yagenda ewa muganda we. Kati muganda we n'amusanga mu kinaabiro ng'anaaba ne mukazi we. Kati byenzijukiramu ng'agamba sula naye Bombakali nze kansule wano temufaayo kubanga sula naye Bombakali nze kansule wano temufaayo kubanga njagala bukyemba wabire ekimu naabize wange. Kati simanyi babaani Kasimu kati ono ebintu byaliwedde kati tutambula bwe tutyo naye ndujukiramu bitono. Sula naye Bombakali n'agenda mu bulo ne sula naye Bombakali n'abakuba ssene mpitirivu ne bagula teepu. Ye Kiryowa ayina ewa musala anti omanyi ekyamugaananga okusala okimanyi ye yasooka mu kintu kino ekyokwetundira ennyimba ku kkubo. Kiryowa ng'ajja ng'ayambadde engatto nkuba eddagala ng'ayambadde essuuti ng'asibye ettaayi n'ayimirira mu maaso go musajja omulangaatira gw'omusajja muwanvu wa kiwago bw'aseka bw'ati ng'alina akaziga alina we yayima n'agamba nti komyewe simanyi komyewo Kiryowa munnammwe nze nkomyewo kasita yakkiriza byembaleetera nina kufuuba bufu by'okulaba nga mbalambula naye ewuunya Mukama engeri gye yawaayo obudde bwe yalinga mumba sinze ntiisa bw'ontunuulira mundabika wabula nga neebaza omutonzi eyagenda nampunda akaziga akalungi mu mannyo era awo kale najja mpa okuyiiya n'eddoboozi lyange eddungi eritaali n'agamba erimpadde essuubi n'endyewuunya mu bizibu ebingi mwe njampitira tunuulira emikono minyimiridde kiraba nga Mukama yanjagala nnyo abaana okuba nga banjagala nnyo abaami nabo nga banjagala nnyo k'oteeka na gino emigigi emito nagyo ne ginsiima ngyewuunyiza ebituusa ensanyi ensi ab'obulamu obaweereza ebbanga ddala erimala be mbawa kufiira wano nga kiba kibi nnyo emikwano emingi gye ndika ŋŋende. Oyo Christopher Kiryowa Kayonjo era ndowooza naye alina we yatuuka okuyimba bino ebyensi n'akuvaako era we yakubira olwo oluyimba waliwo oluyimba lwayimba Betahare olumanyi Mukama Betahare no Betahare yandiseevumi amalemba mukube ekifaananyi kya tepo ng'akutte ekigumba ky'empuuta
okutali nyama. Mm. Eyo alubamu gwe kwali Scooter Namayanja. Waliwo ka Scooter ng'akutte ekigumba ky'empuuta bw'ati. Kati eyo teepu ndowooza gye yakomako okkuba nga eri ku byansi. N'ayingira nnyo politics. Ate nno yakyukira Mbaale. Kiri we yakuba oluyimba lwa Museveni mu referendum. Olwa Museveni lwe yakuba nga wana Museveni. Kaakati bw'agenda Mbaale sajja n'amugamba naye gwe tulanga Museveni atufuze bubi. Kiri n'ateekayo obuwongo ne bamunnyonnyola. N'akyukira Mbaale. Bwe yadda nga n'oluyimba lukyaliko yakalukuba. N'ayimba oluyimba Londa Besigye. 2:21. Bannanga akalulu tuukamuwe Besigye agenda okunoonola eggwanga Besigye. Kati nansanga kunnayiro ng'ebitaala binkutte nga ndi mirabba obugere bwewuuba. Ne nina leediyo kaseti yange ne siina kapita asubula teepu. Ng'olwo ndi mugezigezi ngenda mu bano abatunda teepu n'engulayo zino ezaadiba. Bazigguza layisi n'ozitwala ewa Kasajja and Sons oba ewa Namex studio wali ewa Moses ne bazisiimuula ne bakuba kwezezo. Naye nga bw'otekayo teepu 2 ofunamu ennamu 15 esitatu ziba zifuluuta. Kanenga ne kapita asubula ezo enkadde simulina nga ndi mwavu ajja kunayira asanga enjala ennuma 2:1. Anga switi ddaala kiki konze Saalongo enjala ennuma. Nangamba nakubye ekiteepu awo kirungi kiyinza okuwa ekyokulya konze ekiteepu ki. Nangamba yiyo gugenda mu wino ogeze kali awo kubbiya wangamba kankoyo teepu 5 oyingira owina awo ogezese. Olekanize nina obwongo buli active. Kiri owampa teepu ya Londa Besigye nyingira owina. Bali balukuba reggae music. Bannanga akalulu tuukamuwe Besigye agenda okunoonola eggwanga Besigye nga nze wendaba nina kukawa Besigye. Terwali mu kigambo kivuma yadde ekivoola. Abantu baagula teepu kubanga 5 gaggwawo n'enzira nampa 10 n'ekigwawo n'enzira nanyongera 10 n'ekiggwawo n'enzira nampa 10 n'enzira bintu kenda Lukolongo. Sawa mwe kawungezi n'enva mu taxi. Era nanyiga button bwe nti nga nfuluma taxi. Nentandika akalulu tukamuwe Besigye ku stage na Lukolongo nalinga candidate. Nenjoola ssente kati ezaasigalawo nzije nateete nnyingire nateete sawa ng'emu kitundu. Mwalimu omusajja yafuna ebizibu nga mukwano gwange ng'azaalibwa waffe ye Mawogola baamuyitanga Jimmy. Kati Jimmy bwe yafuna ebizibu nentandika omumusuza. Bwe yafuna ebizibu n'aŋŋamba omanyi Landlord agenda kuwamba ebintu byange. Kati gwe ky'olina okukola nnyamba onsuze. Nze ebintu osala amagezi agabijjayo. Kaakati Katonda n'aba mulungi n'aleeta enkuba ekiro. Ne ngenda neziya ebintu mu nkuba ekiro. Nembireeta ewange. Twali tuliraanaganye. Kati Jimmy n'atandika okubeera ewange. Kati Landlord nange nezisuka ne zimbula n'atugoba mu nnyumba. Kati bw'atugoba mu nnyumba Jimmy ng'alina akalimu nga nze sirina kapito. Kati Jimmy aŋŋamba nti ngenda kusasula Landlord gino emyezi gwe emyezi egijja gw'onoosasula nti kale. Kati bwe navaawo ne ngenda ku Nayiro ye kye yakola n'aggyamu ebibye n'akola ki. Ngenda okudda nga yajje mu bujja bibye yapangisizza n'andeka wakati mu bizibu. Ne ŋŋamba Landlord ono yakuwadde ssente ti ate yampadde. Namulikedde ssente za myezi 3. Nti teyampadde wanaleese emmotoka n'agamba yakulikedde ssente zange konze nazimuwadde azikuwa. Nange ne mbimusibako ni nazimuwadde. Landlord n'annyongerayo omwezi. Kati omwezi gwe yannyongera kiri owaleetereyo teepu Londa Besigye. Kati Jimmy ali eri yeewaananga bwe yankubye game anjagala mu kyalo. Yagamba mikwano gyange switi ddaala mwagala Mawogola lwe bitakulina mukubye game. Ennyumba bamubanja talina mulimu agenda. Kati aba ali na teete wayise ennaku nga 3. Nyingira sawa 2 ez'ekiro ne Londa Besigye. Nateeta akatale ne kacyankalana sawa 2 ate olowooza nayimba nalinga mukwata teepu bwe mpaayo bwenti nenfuna ssente. N'agenda agamba balidde abagamba Kasajja kanembedde ku kibuga kaakubye oluyimba Londa Besigye lulungi kombe lwakiryowa. Kakati kiryowa nadda mu politics okuva ku olwo. N'abeera nkuba nnyimba kati campaign ne bezaggwanga nga ye ayimba ennyimba ezikolokota gavumenti. Oba ezibuulira gavumenti ebikyamu mu lulimi olutuufu. Ezibuulira gavumenti ebikyamu. Obukolosofa bwe yateeka mu local defense. Yayimba oluyimba local defense. Lutambula luti. Lutambula lugamba. Abasinga baalukazaako Yayiro. Yayiro wa defense yalemerako. Tambula lugamba.
Komyewo mbalingizeeko baana battu musembere ndeese obugambo bw'omu zettoofa akiryowa wowe kasanda ababadde batamanyi ekyenyi ekyekino tuusa baali bambika abaali ku byabwe yadde ng'akyawedde nkifunyeemuko kuba kati bwe neepima nina emikwano oyinza gye mpitireyo bampa jambo tutambula bwe rutyo yayiro kati bw'amala olwo n'aleeta Mr. Above yasooka Tsunami yasooka Mr. Above yasooka Mr. Above Mr. Above ng'ayimba agamba eŋŋoma gy'owuliddeyo bwe bugaana osigala mu nnyumba ogwo musango evuga lwakabi gidduukirira omanye wali omukka mu njuga osigaddemu ngaani talalalalalalalala twakoona twatomera twakoona binzijukiza mwattu enjogera ebunye kati eggwanga kyokka nkezi ya lusaaga eyo anti n'abalaaja n'ababuze ensi mwe tuzaalwa tulinga abaavu olugendo ffe tujje kuno nakutte akagaali ne ŋŋenda nga mpita mu bantu eyo ne neetegeereza gye buli nyengudda nti biibino mbikuwa atunda amatooke yaŋŋambye nti eminwe 210 nenzijukira we twaguliranga enkota ennusu 6 ow'ebyennyanja yaŋŋambye ebyo ebigumba bw'abifuna bwe bataabiteekako maliba tayinza kufuna 10 dereeva wa takisi olwalengedde traffic maaso n'ategeka omutwala awo baliyita Mr. Above bamala olwo n'aleeta Tsunami oli muveeka genda toddakoyo lowoozaako n'atuuse Tsunami wuuyo atinta omuyaga mungi oguze it is changing times yonna eterere kusama bamutu yaluyimba mu Luganda n'Oluzungu oluyimba bamala olwo n'aleeta yakuba ennyimba za politics nnyingi naye nga ziwabula gavumenti nga n'okuwaana be yali ayagala kati nze nagenda okuwulira sijja kukulima nti enfa ya Kiryowa ngirinako idea wabula nawulira baŋŋamba nti mukwano gwe yafudde konzani nti yawedde n'okuziika nze namanyi gataliiko nfuufu konzani nti Kiryowa toofa yafudde ngenda okuba kusimuza abaŋŋamba muzeeyi bamuziise kati saamanya kufaako era sikumanyi simanyi kyatta Kiryowa oba yalwala naye nakoma okumanya n'okumulaba nga yamenyeka omukono we nakomera okulaba Kiryowa kuba nze nagendanga yewuwe naye kyenyinza omwogerako okuwumbawumba Kiryowa nti yali musajja mulungi ng'alina omutima ogwagaliza nga talina mutima gwa fitina kubanga omuntu akugamba nti muzungu awo ogenda togenda kufuna ssente genda wali era n'ogenda ate nga bannaffe abalala twali mu firuudi y'okwetundira ennyimba zaffe ku nguudo kubanga Kiryowa nga yakisookamu nadde nga nti lwaki ye yali wanjawulo nti ye yasooka mu kintu kino kati nga wonna waayimirira ye muyimbi asoose okujjaawo ng'ennyimba ye yaziyimba ate yazeetundira ye nnyini ng'ayambadde engatto nkuba eddagala ng'ayambadde essuuti ng'asibye ettaayi nga gwe kennyini waba omusajja aggumidde ow'ekiwago omuwanvu naawe n'oyimira noga nti ekyamazima omusajja muyimbi n'omuwa obudde kaakati anaatusigamu ekyo nti tulina okubeera smart mulina okubeera smart mulina okuyiya ebintu ebitawemula kubanga abantu bali bogenda okuyimbira balina abaana baabwe ebiseera ebyo nno twayimanga semoze natuukako ebukoma nsimbi eyo abasajja ne baba n'abavubuka obugaali gendo ne mukazi wange alaba omuyimbi abakyala ne batuula mu maaso abaana ne badda wali n'abaana abasajja ne bayimirira nga nkuba nnanga ekivulu ekitulemye okudda mu byalo tosubwa ekivulu ekitulemye okudda mu byalo gwokimanyi kitugaana okudda eno awo n'ennyimba kati ebyo ebintu byonna Ssaalongo Kiryowa yali yabitutendeka okubeera abayonjo obutayiya nnyimba ziwemula ate ng'ayagaliza naye ng'ate muffe mwalingamu abataagaliza oli n'omugamba nti ŋŋenda Ntebe tukuba twakera ku Nnairo ffenna we twakuŋŋaaniranga ne tumala okulya ekyenkya linda tugenda kujja mu maaso awo n'emboozi ya Nnairo Theatre. Nnairo Theatre eyo ekyamazima omuyimbi yenna ng'oli muyimbi nga tewatuukako ku Nnairo Theatre ekyamazima tulina okufuna kye tukuyita ekirabo kubanga ennaku nga bonna bakaabirawo nkugambye Nnairo Theatre nga ye senta y'abayimbi okumanya yali senta y'abayimbi nga n'abakwata omusolo tibakyamawo era nga bwomala okubuka geti n'oyingira ku Nnairo Theatre n'ab'omusolo tibajja abayimbi mubaleka abayimbi baggwanga era Fred Nkambule bamukwatako omusolo bamukwatira eyo
Bussi be yadda n'akuba oluyimba abatukwata omusolo batuyisa ng'ababba kibi yogera tubone eddembe tewali ssaawa newankubadde olunaku n'alangira n'agamba my neighbor omwami w'empigi watuyisa bobi ssebo twalinakawo kaje watugwira mu mpale bakyali ku mukadde osaba gwa 2,000 kuba twakumma omulimu ogw'okuvuga abadongo n'ettikiti ffe gituweera omusolo yali tennafuluma eya state council yennyini twalabiraawo tusaba gwa 2,000 abadongo okuba otusanze mu mpigi n'okuba n'okkuba ssebo abantu ba bulijjo n'otuyuliza engoye obujoozi bw'obasusse obungi ze mutujja mu nsawo ze mutumyamu sigala ku mmotoka eno bwe mukwata omusolo enkuba olutandika ne mutereera 10 ne mujegama ffe neekubanga ebiyoyo ku mmotoka ate twasibiddwa emikono lwaki mutulumya nnyo obulamu naye ffe ababa banoonya ensimbi bwe tutuuka mu kkubo ne mutugamba abasibe buli alina ssente evaako oyogera eri omukulu n'ozimuwa n'aziteeka mu nsawo wano ne wali ate olinaako kwata omusolo muyiyiza omanye ennyimba naye ngamba ziyimbe kutume mazaka ku bigere naye nze kizibu nnyo omuyimbi wano mu kadongo kamu simanyiiko oluyimba nalumu Mukama Katonda tagaba byonna ate oba oli awo singa nali ku byakuyimba bino sandi anti era Ssuuna Ssekakka munnabuddu yayimba n'agamba Katonda bw'akuwa takuwa byonna waliwo ayambala ssebo n'anyirira ggwe kyokka ate nga kasiru tayogeranga agenda n'okubaayo mwataakulaba nzijukiza abantu ekivulu kyataakulaba 31 guno gwennyini Ssuuna Ssekakka yiira ate ng'agenda kubeerayo Ssuuna Ssekakka gundi yagenda okubeerayo Vincent Muwongo n'abaali abamu eyayimba omuzadde wa Nsusu namulabyeka tewali amwenkana bambi yafa Ssuuna Ssekakka yafiirawo mu nnyindo omanyi nti Ssuuna Ssekakka yatwala Mathias Walukaga mu studio era Walukaga n'ayimba mu luyimba n'agamba taata Ssuuna Ssekakka eyantwala mu studio alina oluyimba bwe yabiyimba luli ku alubamu Akanywampola bemba seerabidde kale naye Nairobi yeteeyo nga tetunamaliriza mboozi lina ekirala kyenategeerako nti omugenzi Kiryowa nga kyayimba ali ne Musisi Joseph baafunamu obutakkaanya kituufu embeera ki eyavaako ekyavaako obutakkaanya nze kyendowooza Musisi yajja n'ayiya oluyimba nga yeefudde Basudde bwe yali ayimba Kasozi ennimiro y'okubuganda kakati Musisi yajja n'ayimba oluyimba omuntu okukoola n'akugeya ogirwako n'oli eyaleseeyo kuba bannange ekiruma nnyo gwensi yonna n'ekimanya ti ddaala ssente z'akozesa mwami muzungu yennyinizo takoma ku ekyo neyeebuuza mulowooza zo zinaakomawo nga bw'omanyi nammwe abantu awo buli omu aleeta kike lutambula bwe lutyo baluyita omuntu okukoola n'akugeya luli ku alubamu ya Musisi gye yatandikirako Kiryowa n'alwagala nnyo nga tamanyi nti Musisi ayimba ye ndowooza oluvannyuma bwe yategeera nti Musisi yali ayimba ye n'asaanuuka Kiryowa n'akuba oluyimba simanyi oba olulinako kopi lulimu ebigambo sijjukira bwe lutambula naye lulimu ebigambo ebigamba nti lulimu ebigambo ebitambula nabigamba dwe atandika bw'ati neebaza nnyo omutonzi okumpangaaza n'okutuuka wentuuse n'emmera n'envi zino kintu kino notekeddo kyenyumirizaamu abantu ku nsi b'ensinga emyaka butuufu sibabala abamu bafa mabujje kale mazima banange mpangadde zitoowereddwamu ab'emikwano bwenkwanye nga ndi ku nsi bampisizza bulala era efesibo girabe okufuna enkanyanya nazza bwakinze buli mukwano gwenkwano kumpisa gutyo tuuke n'okwejjusa abantu bonna mbesaleko okufuna emirembe mu mazima ginkeese era nze bino bikolebwa bimpa okuswala kinaba kisiraani amanyi omusawo Janyambo kinnaazaako eyabadde mukwano gwange kwensibira lukoba ne lunywera kale naye yakoze ebitajja era kati antunuulira nga kyonziira tiyamanya nti Mukama yampa nnyo ne mwawuliza akafune ku kwokulya leka tuyawukane ng'abasaaga jja kumatiririrawo ku kisenge tutambula bwe rutyo
olulina Yes. agakatonda nva wano pasi tolina masannyalaze ojja kulumpeereza kaakati bw'akuba olwo oluyimba Musisi n'ayanukula naye ng'ayanukula omuntu gw'atya. Oluyimba lwa Musinga ayanukula Kiryowa luli so ennyimba zewampereza za Musisi ku alubamu eyo gye bayita Ensimusana eya Musisi gye bayita Ensimusana okuli Kyana Kito okuli Leema okuli abanyambye mwebale nnyo maama nnyonjo ozannyira nnyo ku ttaano naye maama ndimubeera ky'okumwebaza nga mulaza yaddeko ku byalulyanira ndaba nange kateweddeko soole naye kategirabe yaddeko kweyo alubamu ya Musisi eyo kuliko oluyimba olwo ng'ayanukula Kiryowa era mulimu ebigambo ebyali bigamba nti ye munnaffe Katonda yamuwa naye teyalumba nnyo yalumba Katonda kuba yali alumba omuntu gw'atya era ayina ebintu byatunyumiza n'agamba nze muzeeyi wange oyo Kiryowa ng'amuyita muzeeyi wange oyo Kiryowa ebintu bye tukoze okuva e Kasanda bukuya okutuuka wano bingi bye mmanyi bwe natandika okwogera naye n'ayogera situgenda kumalokaniza kye nnina okukola kansirike era Kiryowa yayomba nnyo Musisi n'akola ki n'asirika ate ne kijja kimuyamba kubanga n'akatono ke twamanyako singa byagenda wala twalitegedde biki kuba akatono ke twamanyako waliwo omukyala eyo nga mukakyamaani Roseseri kati kuba biri bano sigenda kwogera yali ayagala mukyalo oyo era kuba biri bano omu kyekyamuddusa okuva mu kyalo kati bwe bakyawagana munne n'abyogera kati ebyo byonna baali batandise okweyabya n'okweyuza kati Musisi n'aba mugezi n'asirika era olutalo tilwagenda wala nnyo ne bamala ekiseera nga tebakolegana simanyi oba Kiryowa waafiiridde era awo tumanyira ne tribe ya Musisi kubanga twali tetugimanyi mu kavuyo awo Kiryowa waayogerera tonona okuba wa tribe bweti tewali tribe mbi ku nsi Musisi Mukiga musajja Mukiga naye Oluganda ate muneera simanyi kuba teyali mukwano gwange nali nyumirwa ennyimba ze kakati Musisi Joseph yali Muteeso Kasozi njala yagwa yali Muteeso basi Kayola ye abange ye Kasozi jjala betwagumutuwa njala yagwa n'akuba oluyimba eyalubamu ye eyagundi eyo gye yasookerako basi Kayola basi Kayola ye abange zenjirese eri ku siteegi ejjeeyo basi Kayola yiyo sendaba kuziba bannaffe eno lubatuutta abalala tusabala Kayola yansobedde basi ekola eggaba yebeereka emiranga neegenda awalala nga tuyimba bw'atyo kwaliko n'oluyimba olulala okitaawo atudde akawala akabuuka bisanjaabo keepena olwo nno ne peti zigendera bweru kati bw'atyo bwe yayimbanga kati tribe si kikulu wabula kyensinga okwebaza ku Musisi kati nze kyensinga okwebaza ku Musisi nti Musisi yakula nnyo ne maama we bw'akula nnyo ne maama we yafuba n'amutendeka empisa ez'omu bantu era Musisi ayina empisa Musisi tayomba Musisi tayogera yamanyi nti buli muntu asobola omuyamba era nze yanjigirizanga nnyo nga ng'aswiti ddala toyomba n'abantu weewala okufulumya ekigambo nti tonyambanga obirekanga kubanga enkyasobola ate oyo okukola ki okuyamba era Musisi kwe kuyiya n'oluyimba enjogera ennungi ng'olina olulimi osinga n'alina ssente bameka baalina ssente nga zaggwawo kati baali mu mboozi kati ng'ayimba ku njogera ennungi kati Musisi munnaaye maama we yamutendeka nnyo olw'enjogera ye nnungi maama we baamala okufa bwe bukojja oyala maama we waali kati yasalawo n'agenda anoonya yazaalibwa naye maama we yali yamutwalayo Musisi ye yabinyumiza bino yennyini bwe yagendayo maama gwe yasanga mu maka mubendaawo n'amwaniriza bulungi nnyo maama Musisi yaŋŋamba nti maama ono ayina omutima guli gwe bagamba ogwa zzaabu kubanga yanjagala nnyo ng'omwana gwajjira ddala ku kirira kye si yatya kweraliikira nti ono azze nga mukulu tazze kutwala busika tazze kuwamba baana benzadde wano
n'amwagala nnyo era n'amujajjatta. Kakati bw'amujajjatta Musisi ebiseera bye yali mirabba ng'ayabiseemu n'agamba maama we naye nkubuulire naye bikaninamu ebizibuzibu ABCD n'amunyonnyola ng'omuzadde maama we n'amugamba tofaayo mwana wange weetaaga ssente mmeka tinjagala emitwalo aga ze zinzija mu mirabba. Olwo Musisi yali akava wa Vincent Segawa mu Friends kuba yali olwo bamuwadde obwamanager wa Vincent Segawa kati nga yakavayo ng'ekyamazima yabisa n'amabanja agamutwalako mu kkomera biki bwe bityo. Kati maama we n'amugamba ente eyo giraba noonya abagigula ofune kapito g'oyagala. Maama we n'amuwa ente. Nze sinyumya bintu bye nawulira, nyumya ebintu bye wabiŋŋamba by'ojja okumbuuza mbidde mu kyo. Bulaba Katende bwe yali ansumbuwa ku nnyimba ze yampa okutunda namugamba gwe wavuga n'ova emukono n'ojja ekyengera n'ozindeetera nga sirina we nzigirako n'ozitwala ewa DJ Zero n'omugamba zino ennyimba ogenda ziwaswitidde ngera nze nkulagiridde. Kati sinze na zino n'emukono gwe wazireetawa ne bw'oba ozaagala. Nange ebiseera ebisinga Kakati Musisi maama we n'amuwa ente gitunde n'agitunda n'akwata maama we emitwalo aga musijja amusajja atali kutulako yadde ekikumi n'aziwa Musisi n'amugamba mwana wange genda okole. Era Musisi n'adda bye yali alowooza okukola era n'abikola era ne bimuyamba nnyo okuba bino byenjogera ebiseera by'Omusisi yali mwavu nga tulina ebyamba byaffe bye nali muyambako bisinza ate byokwogera. Kati Musisi n'atandika kyali alowooza okukola Katonda n'amusaasira era ne kivaamu ssente. Era bwe kyavaamu ssente n'agenda agula eyo sayidi ze Nakaseke eyo. Era bwe yagula sayidi ze n'ateekayo bizinensi ze n'atandika era ebintu ebyo nakati nakoma okumanya myezi giseewo ng'akyabikola bye yagendamu naye nga buli lwasanga ngamba maama wange ali ewa kitange bino baga nti omukyala tayagala baana baataazaala oli omukazi alina omutima ogwa zzaabu nze yanjagala nnyo era mwagala nnyo era tukolagana nnyo. Kati maama wa Musisi Joseph emubende awo kutumiddeko nnyo webale kwagala Musisi obutaboola mu baana. Ate naawe Musisi webale okwagala maama wo n'omanya nti yadde si ye yakuyonsa naye yakugirayo omutima ogwa zzaabu naawe mwagale omutwale n'akumugaati ne sukaali n'alyako. Owuliriza nnyo oluyimba lwa Walukagga omuzadde tagulwa bulungi nnyo owulirize ku nnyimba ezo eziwaana abazadde Silver Kyagulanyi so omutwale nangayo ka sukaali n'anywako. Kale eddaala akayimba ki k'ogenda okutusiibuza nako ak'omugenzi Christopher Kiryowa obadde ogambye ku nfaaye? Sigimanyi. Nze sofa nafuna omukisa era nali ngikozeeko story kubanga olunaku lwe yasemba okuva mu bulamu bw'ensi embasa erabidde lwali lwakusatu baakeera olaba ku Pride Theatre kati awo wali kapaaka kakabbaasi ako eryo lyali ttaka lyabwe lyali lya famire baali bagugulana na famire eyo nga ndowooza waliwo ebitateredde kubanga balina famire yeene Namuŋŋoona ne babeera ne famire n'endala yali erudda lw'Ebusega. Yes kati nga bali kulaba nga ndowooza bafuna obwenkanya ku kapaaka kali wange okkirira na Mirembe Road wano bw'oti Pride wennyini kapaaka akali awo waliwo kapaaka koyo bamuyita musajja alumbo oba ye anti ziri bbiri waliwo omusajja alumbo wano munda kati oyo agolola bw'ati kati ako kapaaka lyali ttaka lyabwe nga balinawo family gathering okubeera nga bagonjoola enteekateeka ezo then we yava n'agendako mu kikuubo we yava mu kikuubo nadda zaali ssaawa nga 9 ogw'ekiro ogw'emisana mu kafo ako awo ku Luyinja ng'alina akafo w'atera okola kyera kyanjigiriza nnyo nti wemba ntambula ng'olina oba otambula kudda waka tokozesa entambula y'emu tebakimanyi nti asookera ku dduuka eryo. Kakati ebyo ababikola be batabaddeeko bwe batamanyi nsi nze be mba ngende wange bwe mpitira wa enkya mpitira wa luli mpitira wa kwegamba ebintu bizibu. Kati ye ng'amaze okukuba ennyimba ezo gavumenti ojjukira y'omu ku bayimbi abasinga okusibwa nga basibwa lwa kukola ki kuyimba nnyimba zikola ki
zikuma gavumenti. naye sikimanyiiko nti bamusiba Eh, wabula B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. nkimanyi anti twabulangana nnyo ebbanga naye nga buli lwalabika ngamba twitiddala naleeseyo kano kati yalina byali bimuwaga byalinga 2 nti mukulu we Yona Lwanga munene yali munene naye nga tayagalangako gavumenti yaki ya NRM. Kati Dr. Kano Kiza Besigye nga mukwano gwe ng'omuntu omulongo wa Sobirikwa chairman wa FDC mukwano gwe ye yamwendoosinga mu FDC yali omuyimbi omukulu owa FDC nga ayimba ennyimba ezikola ezisuusuuta ekibiina n'omukulembeze. Kati nga buli waavaayo bw'ati aguukira ku kyakoze eki ekyamusibizza era ne batambula ebbanga Yona alina amaanyi eri amaanyi we gali ng'amala n'akola ki ng'amala n'avaayo. Kati ndowooza kyatuuka abakulu ne balaba nga kisusse ne bapulootinga watuuka ku kabbaala ako nga yali enkola ye nga waakomawo asookera akabbaala ako kajja ku kitundu n'akola ki n'anywamu olwo n'akola ki ne yeeyongerayo ewaka. Naye oluvannyuma kyategeerekeka nti kabbaala ako we baategeera nti anywa kibi nnyo ddala sitegeera emizenjo eba ebintu ebikusanyusa nti we baategeera nti anywa omwenge ebbaala n'ekola ki n'eplantingibwawo era n'ajja n'akola ki bano ab'ettaka eri tetugendayo kati emboozi tusooke tugikomyawo yes tugikomyawo kubanga ku lw'ebyokwerinda by'eggwanga naye ebyo nze mbadde njagala ebyakiri watoofa tukomyawo tumanye nti yafa mu ngeri gye tutaategeera nga kiwe nakiwulira yanywa omwenge wanywa omwenge nebafunamu akacyankalano n'abaali mu bbaala naye ng'omwenge gwalimu ki kanywe okawulire kati nga gumugonzezza oli n'amuwakankulako olutalo kyekyo kyowulira nti baamukuba ki kikonde naye nga kaali kakoze eki kati ndowooza buli muntu ayogera bibi. Omulala yaŋŋamba nti eyo ku gundi ku National Theatre yali ku stage ng'ayimba kati nze saafuna muntu ambulira kyenkugamba ng'emawulire n'otuuka oba mu famire oba n'ogenda ku luyinja bagenda kigamba ne bamukuba ekikonde ekyamutalantusa n'agwa mu mwala era mu mwala bagenda okumuggyamu ng'akoze eki ng'akutuse. Yona Lwanga yalemerako nga bagamba bakole ki bagende bamuziike. Yona Lwanga n'alemerako bamutwale postmortem era agenda okugira nga yali poisoning era bw'agenda okugira ng'ebbaala ekoze eki eyabuse n'abanywerangawo bonna abaagira nga nabo tebakola ki chairman ow'ekitundu naye byali biwanvu eyo tuvuddeyo nga bw'oŋŋambye kasita nkuwaddeko fashion emunenze mbadde saamanya wabula nga namanya nti yafa naye yali musajja muyimbi mulungi ate nga wamaloboozi malungi kati nze kiryowa nali mwagala ng'omuntu kubanga tiyalina mutima mubi nga oluyimba gaswiti ddala olimba kati kolamu bwoti witula nti wano kijja kunyuma nnyo kati awulaba bekinyumye kakati nga jjukira ku Nayiro kati wano waalingawo obutebe ewasenge yatunguzanga kyayina emmere kati eri ye Nayiro Theatre kaakati eri ye container omwalinga studio ya Kisajja and Sons kati abakubivuga wonna abali awo bonna bakubi baaki babivuga Nayiro Theatre nga tebeerako
era bempulira ntera okulaba Abdulmulas nga nyuma ndaba abantu abadda mu comment section ne bamuchallenginga. Abdulmulas tebamumanyi. Abdulmulas ebintu byayogera bituufu kubanze ku Nairo nabeeranga naye nga ne AGM ng'era mulaba era kawungeezi nga ngenda mu lujja lw'ino n'ayiriba. Okitegedde kati oli bwagamba gwe lwaki omuwakanya? Tugenda komawo n'emboozi ya ddaala omulundi oguddako. Wiiki eyo tetwasobola baweereza olw'amasannyalaze naye kati tugenze mu nnaku 10 tetulina masannyalaze. Naye kyamukisa mulungi nti twasobola ofiisa akadde ne kamera maani wange tugendako eyo baazikasisa ennaku era ngenda kulaga ku kijje kya mukwano gwe John Ntale okakasa abayimbi we mufa obubi. Anti ze bennamala okumanya nti abayimbi tufa bubi. Nze amaanyi ganzigweramu nnyo kusaala boogere yayimba obukodyo bw'omukwano. Nairo theatre yali ejjudde abayimbi. Kyamazima ffenna tetwagenda kuziika. Sijjaga nti tebaagenda kuziika. Ffenna tetwagenda kukola ki? Nga Bernard Ntanda. Naye ate nga twamanya okitegedde. Era senga eyali atufumbira caayi ku Nairo n'emmere yali alina n'omukozi nga bamuyita Ssanyu. Bali omuyita Aliyeti. Kiwalabwe kikigimugimu. Kaakati waliwo abamu ku bayimbi ab'amaanyi ne bapromota ab'amaanyi beesondamu akisente akatonotono ne bawa Ssenga akiikirire abayimbi. Oba y'omu ku bakiikirira abayimbi naye Ssenga gwe mmanyi nti yakola ki? Yagenda era bwe yadda n'anyumya engeri Saalabogere gy'aziikiddwamu ng'ate yali muyimbi w'amaanyi. Kati ze n'enkuba ttooki ne ngamba Saalabogere obukodyo bw'omukwano bwe wabanga wano tewavuddeyo Costa Nambe egenda kuziika Saalabogere. Kitegeeza be mba sinze basudde nga sinze Principal Job Kafeero, sinze Lord Fred Sebatta, sinze Chameleone, siri Walukagga, siri ani. Kitegeeza nze bwe nfa ndi nkukunyi bwe nfiira wano kubanga era abayimbi bannaffe bangi baafanga kati ate ow'amaanyi temumufuddeeko. Kati ne ngamba omuntu wano tulina okuvaawo ne tubaako bye tukola ebirala. Bernard Ntanda afa naye tebaamuziika yadde mu keesi. Era oluyimba lwa gundi oluyimba lw'abasudde olwo abayimbi twali olwo lwe yayimba olwo lwali lulungi nnyo. Nze nsembanye ekyabayimbi singa waaliwo enteekateeka eguli oba tutegeke kivulu nga kinene nti nakivuba sente zibamu zigenda kugula ttaka kuziikwa bayimbi nene bye wateekawo sakoozi ogenda okulangira teziyambye bayimbi. Kati wano ndabye alimpa abadde mu kkomera emyezi egi alimpa munene. Ronald alimpa munene abadde mu kkomera emyezi kumpi emeka era obadde obulayo oba wiiki emu awera emyezi ena alimpa munene. Kwe kyogamba alimpa abadde asanidde okubeera mu kkomera emyezi ena gwe bataakwatanga bba. Kati ekyo olaba nti ne bye tukolawo ze sako teziyamba abayimbi ziyamba era banene nnyo era ziwunzika tezikoze eki tezituyambye. Tujja kujja n'emboozi lwaki obwegassi mu kadongo kamu bwasereba. Naye ndowooza bugenda kutereera. Butya? Nze mu ndowooza yange bugenda kutereera. Omanyi osobola n'okukola bizinensi n'esooka n'egwa naye bw'ogiddamu ekola ki? Enywera. Kale bantu bange tukoze ne diidi ku kamera. Muganda waffe oyo tumusabire nnyo Omukama Katonda amukwatizeeko ku Sande oba ku Mande agenda ku Kyambe. Ayina endwadde zagenda okulongosebwa era tusaba Mukama amukwasizeeko n'abantu musabire abe nga assuuka bulungi. So wenna ayina ky'oba osobodde okuyambisa diidi osobola okukolagana ne muzungu Kadongo Kamu music analyst. Omulenzi oyo namulaba okuva mu 2017 roughly giri emyaka 10 kubanga guno guweddeko naye nga simanyanga nti mulwadde. Ayina obulwadde bw'emmeme y'emabega bwayantegeeza last year nti omumazeeko emyaka 21 ejjali 2 n'ate tomunenya butakubuulira. Omuntu oyinza obutayanguwa mubuulira bizibu bye ayinza okukutya. Omuntu bweyanguwa mubuulira ebizibu byo ayinza okukutya. Naye nze mwebaza kimu nti ye bali butaba mubbi butaba mu ngalo kubanga tusobola kumala na muntu bbanga eryo ng'alimu engalo. Nze poliisi yange eri nti nze nnyaniriza buli omu naye mateeka gange kayisa tokwata ku kyange ye poliisi yange. So ne tutambula naye era last week tubadde n'omwami emboozi tebankadde yakyaddeko wano wakyala n'akola story eyo n'agiteekayo ku mukutu gwe ogwa TikTok nga
apiiringa nti omuntu asobola obuyambi. Kyokka kyo laba oba olumu okusirika kibi. Nze sisirikira bulwadde. Omukyala owa New Subs Fashions Hajjati Namatovu Fatuma, Mukama Katonda ayongere okugabirira. We yalaba ekintu ekyo nga n'omwana ono amumanyize mwogerako, aŋŋamba mpa omwana oyo mukwase dokita agende amusisinkane. Era juzi yagenze n'asisinkana dokita ne bakola arrangement. Omukyala n'atusuubiza okubeera nga awaayo obuyambi bwonna okulaba nti omwana bamulongoosa ekirwadde ekimulumidde ebbanga. Era omukyalo oyo bambi ojje Mukama akuddizeewo. Naye era bwana Muzungu nkubuulira tosirikiranga bulwadde. Nze obulwadde bwali bunzitidde ku Nairo Theatre omulundi omulala. Agenda nenfuna ekirwadde nenzimbako sayidi emu wansi. Sayidi emu newaganga akale. Obulwadde bwannuma nensooka nti okwogera. Tibino naabyogera nti. Naye ntoba nenjogera. Kati ku Nairo awo walingawo omusajja Haji abaali ku Nairo mumumanyi. Haji yakubanga bbaana ng'akubira sayidi eri ate Muzayidi Yemba ng'akubira sayidi eno. Nga wandika bbaana Haji yali musajja musiraamu. Kati omusajja oyo ne baŋŋamba nti eddagala alimanyi. Ne ŋŋenda ewa Haji, Haji n'ansaba emitwalo 10,200. Sente ezo zaali nnyingi nnyo. Kaakati emitwalo 10 nga sigirina nga ndimira bba. Kubanga n'ebidongo twabikubanga olwo sina na gurupu gyentereddemu nti eno tukuba bibaluwa. Olunaku lwano okola ennaku 2, olunaku lwano okolayo olunaku. Kaakati n'engenda ambuulira abalala. Kati Omuzayidiki gwe ntera okugamba nti ojja omukyazeeko wano. Amanyi bingi. Ngenda kuwa ku nnamba ye. Ojja kwogerako naye. Kaakati Muzayidiki oyo ne mukola ki nenjogera awo. Muzayidiki n'aŋŋamba mu ngeri y'ekisale treat ddala. Gwe ngulira ekyenkya n'ekikopo kya caayi nze nkulagirira eddagala Haji lyawo abantu ne bawa. Kati ezo zo nali nzirina saddamu. Ne nga senga Muzayidiki mumpeera ekikopo kya caayi n'ekyenkya. Ne bamuwa byali ngoba bisiringa 4, ekyenkya kya 3 ne caayi wa 10. Ne Muzayidiki n'agamba genda onoge kino ne kiri ogule ne nakati ogattemu. Wafisa emitwalo 995. Yaŋŋamba genda. Akaddo kabayitayo batyo okamanyi nti ye. Ate kabayita bwe bati nako nkamanyi. Kati genda ogule nakati ogatte mu budde obubiri ofumbe toteekamu munnyo. Olye nga ali enva endiirwa omale owute ne supu. Ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi ennaku 3 ojja kumpa kirabo ku nneebaza. Aga Katonda yali alinga akaleku. Nenzikakkana ennaku 2 okuyitawo nga nzeewo mu sayizi bwe nti. Era Muzayidiki mwagala. Ng'otandise n'obbanoonyaako gye bali. Era Muzayidiki be namusanga emabega awo namusangako ku UPRS be yali ekyali wano e Kamwokya. Namusangako ku UPRS. Era be mmusanga nga ninamu omutwalo 2 nzimuwa. Ye yandagirira eddagala ng'oli ansabye emitwalo 10 nga sezirina namponya ekiso. Kati mu process eyo tosirikira bulwadde. Nze era obulwadde bwonna obunkutte nga njogera. Nze Sweet Ddala muyindi mbadde musse bampa ku bampa lyanda ku lyanda. Wabula kanakalango mba nteko kayisaawo nti ennyimba zange zonna lw'owulira oyagala mu nnyimba zange. Ennyimba zange zonna zirimu erinnya lyange. Sirina luyimba lutaliimu linnya lyange. Ye awo wennyini w'oyogeredde. Mbadde neerabidde waliwo omwana ali ku TikTok okwo bamuyita Sempira Fahadi. Atera okuyimba ennyimba za mukadde waffe Matiya Luyima. Atera okubeerako naye nalowoozezza n'abalala ne balowooza. Naye tumuzimbe nga nammwe mwazimbibwa. Ave ku nnyimba z'abali atandike okola ki? Tosobola kukulaakulana mu music nga gw'olowooza kuyimba z'abalala. Njagala. Era nze njagala nnyo omuyimbi ne bezibanga ennyimba zo tezinyuma naye ng'oyimba zizo. Onsanyusa nnyo. Njagala onkolereyo oluyimba. Oluyimba nga lunyumya nga lusobola okuva ku kati nga olaba ekitulemye okudda mu kyalo. Tirusobola okuva ku generation yonna okutuusa ensi weeriggwa kubanga tawuni tegenda akola ki? Tuweeyo omwana oyo. Kale siibula. Abadde batulaba era abatugoberera wano ku Muzungu analyst Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ebitiibwa ssebo mbimazeeyo. Mwebale nnyo abadde batugoberera n'abamuteekamu ssente okusobola okutambuza ekintu kino. Nze Sweet Ddala omuyindi mbadde musse. Nze Sweet Ddala omuyindi mbadde musse. Ndi tipstar nno nga b'amapeesa. Nze nsinga okukuba ennyimba ezikwata ku betting okwetooloola ensi yonna. Nze nayimba omuyindi mbadde musse. Ne nyimba operation kwabya muyindi.
ne nnyimba mipiira teri sure win, ne nnyimba omuyimbi antegudde. Kakati ennyimba ezo zonna n'ennyimba endala nnyingi kuba nina ennyimba ziri 6 ku zonna bw'oba ne lw'oyagalako zonna nzitunda. Ennamba yange eri 0756 910 900, eya MTN eri 0776 910 900. Ku YouTube channel yange oteekamu Sweet Dara omuyimbi mbadde Muse era ennamba yange weeri. Ku TikTok oteekamu Sweet Dara era ennamba yange weeri mu bio. Ennyimba zange zonna golowulira oyagala jangu tukkanye ndukuwe mu mirembe, kolere n'endagaano lufuuke lulwo. Nze Sweet Dara omuyimbi mbadde Muse. Tubadde tunyumya ku mugenzi Christopher Kiryowa Toofa Kayonjo eyaziikibwa Emaggwa Kasanda. Gwe tubadde twogerako olwaleero yali muyimbi naye mu style ey'okwetundira ennyimba ze ku kkubo. Nga bw'afulumya album agenda ku kkubo n'abayimbiramu nga bemugula teepu n'okumufuuwa okwetooloola eggwanga. Era kye ndowooza bangi mubadde mumanyi. Kiryowa Toofa ye yayimba Ekijjoomanyi part 1, Ekijjoomanyi part 2 ne part 3 be mbaseerabidde. N'akuba album gye bayita Ekyasa, nazzaako Abaami Tuswala, nazzaako Sikuuta, nazzaako ne album awo endala ezaali eza politics. Naye bw'atyo Kiryowa yatuva ku maaso myaka giwezeeko nga taliiwo era olituuka ku kijja kye nakyo n'okikola kitwale. Kubanga waliwo nali nfunye omukisa nagenda paka we Kasanda mu town nali ngenze kuziika maama wa mukadde waffe zaala mwami mu wheelchairs Kaya College School. Nandagirira otambukako emitala ng'ena naye obudde bwali tebutusobozesa. Kati ate singa wali watambudde ne kamera wali olina okusula e Kasanda n'okiwunzika luki lumu kubanga Kiryowa Toofa oyo mulaba weetaaga kwegamba weetaaga naye okumutwa kuba Kiryowa oyo yali musajja mulungi. Kati enteekateeka zange nga bwe ziri lwakuba tetukola emirimu gyonna naye tugikolera ku zero budget nti ezizo ezewandiguzeemu esaati oba ekyokulya edinaalye z'okwatako n'okola ki. Anti bwana muzungu kankubuulire Abaganda balina engero ezimu waliwo olugero nti okutateganya tigwezavuma. Kakati mu kuyimba olaba okuyimba ebizinensi gy'oteekamu nga tumanyi kinaavaamu kubanga ate ebizinensi era esobola okukuumira mu bwavu paka lw'olifa naye nga buli lunaku olowooza nti ngenda kukuba hiiti. Kakati bw'oyimba tuba tukola babiri gwe n'ofuna ssente n'ogula entebe mu nnyumba za 7,000 nze negenda mu studio n'endikodinga oluyimba n'oddamu n'ofuna akakadde n'ofunayo kapiipi kyakakadde nze ne akakadde ako nenda nkola vidiyo n'oddamu n'ofuna akakadde gwe n'oteeka sideboard mu nnyumba n'efaani biki kati nze akakadde ako nenkatwala ku leediyo kanendwa ku leediyo nensangayo okuvuganya okwamanya enjawulo ennyimba nnyingi oluyimba abantu benneegomba gomanyi nti nali mu primary benti ne batusolooza ssente ze sikyajjukira nga batugamba ntugenda kuleeta firimu ku ssomero nenzirayo muzeeyi n'ansalira ekitundutundu mu lusuku nkuula omuddo ampe ssente ezinayingira firimu be twayingira mu kiraasi amadirisa bagataddemu obuwempe ne batandika okuteekako firimu gye basooka okuteekako baateekako oluyimba lwa vidiyo olwa muzeeyi Matiya Kakumirizi ennyumba mwetusula zitudaaganya ng'asuna endongo bw'ati ennyumba mwetusula zitudaaganya ate nga ye muntu gwe nasooka okulaba ku TV vidiyo ng'ayimba muzeeyi Matiya Kakumirizi kaakati naddamu mulaba ku Nairo ng'anyumya yali yakava e Germany ebiseera ebyo kubanga nawulira anyumya kaakati naliwo kati bendaba nti ngenda kudda mulabeko ku stage ng'ayimba sebo neyimba sezirina njazeewola ndabe ku basajja abo. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Omuzadde kankwanjulira Ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka
okussa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.